Ekyabalamuzi essula esooka. Awo Yoswa bwe yamala okufa, abaana ba Isirayiri ne babuuza Mukama nti, ani alisooka okulinnya eri Abakanani okubalwanyisa? Mukama n'ayogera nti, Yuda y'alirinnya. Laba nga budde ensi mu mukono gwe. Yuda n'agamba Simyoni muganda we nti, ogende nange mu mugabo gwange tulwanyise Abakanani, era nange bwe ntyo ndigenda naawe mu mugabo gwo. Awo Simyoni n'agenda naye. Yuda n'alinnya. Mukama n'agabula Abakanani n'Abaperizi mu mukono gwabwe, ne babattiramu mu Bezeki abasajja 100. Ne basanga Adoni-Bezeki mu Bezeki, ne bamulwanyisa, ne batta Abakanani n'Abaperizi. Naye Adoni-Bezeki n'adduka, ne bamugoberera, ne bamukwata, ne bamusalako engalo ze ensajja n'ebigere bye ebisajja. Adoni-Bezeki n'ayogera nti, bakabaka 7 abaasalibwako engalo zaabwe ensajja n'ebigere byabwe ebisajja baakuŋŋaanyizanga emmere yaabwe wansi w'emmeeza yange, nga nze bwe nakola ne Katonda bw'ampalanye bw'atyo. Ne bamuleeta e Yerusaalemi n'afiira eyo. Abaana ba Yuda ne balwanyisa Yerusaalemi, ne bakimenya, ne bakitta n'ekitala, ne bookya ekibuga omuliro. Awo bwe baamala, abaana ba Yuda ne baserengeta okulwanyisa Abakanani abaatuula mu nsi ey'ensozi, ne mu bukiika obwa ddyo ne mu nsi ey'olusenyi. Ne Yuda ne balumba Abakanani abaatuula mu Kebbulooni, naye erinnya lya Kebbulooni nga ye Kiriyasualuba edda. Ne batta Sesayi, ne Akimaani, ne Talumaayi. N'avaayo n'alumba abaatuula mu Debiri, n'erinnya lya Debiri nga ye Kiriyasuseferi edda. Kalebu n'ayogera nti, oyo alitta Kiriyasuseferi n'akimenya, ndimuwa Akusa muwala wange okumuwasa. Osunieri omwana wa Kenazi muganda wa Kalebu omuto n'akimenya, n'amuwa Akusa muwala we okumuwasa. Awo bwe yajja gy'ali n'asabisa kitaawe ennimiro, n'ava ku ndogoyi ye. Kalebu n'amugamba nti, oyagala ki? N'amugamba nti, mpa omukisa, kubanga wanteeka mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, era mpa n'enzizi ez'amazzi. Kalebu n'amuwa enzizi ez'engulu n'ez'emmanga. N'abaana ab'omu Keeni, mukoddomi wa Musa, ne balinnya nga bava mu kibuga eky'enkindu awamu n'abaana ba Yuda, ne bagenda mu lukoola lwa Yuda oluli ku bukiika obwa ddyo obwa Aladi, ne bagenda ne batuula n'abantu. Ne Yuda n'agenda ne Simyoni muganda we, ne bakuba Abakanani abaatuula mu Zefasi, ne bakizikiririza ddala. N'erinnya ly'ebibuga lyayitibwa Koluma. Era Yuda n'amenya Gaza n'ensalo yaakyo, ne Asukoloni n'ensalo yaakyo, ne Ekuloni n'ensalo yaakyo. Era Mukama yali wamu ne Yuda, n'agoba abaatuula mu nsi ey'ensozi, kubanga teyayinza kugoba abaatuula mu kiwonvu, kubanga baali balina amagaali ag'ekyuma. Ne bawa Kalebu Kebbulooni nga Musa bwe yayogera, n'agobera omwo abaana 3 aba Anaki. N'abaana ba Benyamini ne batagoba Bayebusi abaatuula mu Yerusaalemi, naye Abayebusi ne batuula n'abaana ba Benyamini mu Yerusaalemi ne leero. N'ennyumba ya Yusufu era nabo ne balinnya ne balumba Beseri, Mukama n'aba wamu nabo. N'ennyumba ya Yusufu ne batuma okuketta Beseri, erinnya ly'ekibuga edda lyali Luzi. N'Abakesi ne balaba omusajja ng'ava mu kibuga, ne bamugamba nti, tulage tukwegayiridde we tunaayingirira mu kibuga, naffe tunaakukola bulungi. N'abalaga we banaayingirira mu kibuga. Ne batta ekibuga n'ekitala, naye ne bata omusajja oyo n'ennyumba ye yonna. Omusajja oyo n'agenda mu nsi ey'Abakiiti, n'azimba ekibuga, n'akituuma erinnya lyakyo Luzi, ly'erinnya lyakyo ne leero. Manaase n'atagoba abaatuula mu Besuseyani n'ebyalo byakyo, ne mu Taanaki n'ebyalo byakyo, newaakubadde abaatuula mu Doli n'ebyalo byakyo, newaakubadde abaatuula mu Ibuleyamu n'ebyalo byakyo, newaakubadde abaatuula mu Megiddo n'ebyalo byakyo. Naye Abakanani ne baagala okutuula mu nsi eyo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yafuna amaanyi, ne bakoza Abakanani emirimu, ne batabagobera ddala. Efulayimu n'atagoba Abakanani abaatuula mu Gezeri, naye Abakanani ne batuula mu Gezeri wakati mu bo. Zebbulooni n'atagoba abaatuula mu Kituloni, newaakubadde abaatuula mu Nakalooli
naye Abakanani ne batuula mu bo ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. Aseri n'atagoba abaatuula mu Akko, newaakubadde abaatuula mu Sidoni, newaakubadde mu Alabu, newaakubadde mu Akuzibu, newaakubadde mu Keruba, newaakubadde mu Afiki, newaakubadde mu Lekobu. Naye Abaaseri ne batuula mu Bakanani be baatuula mu nsi, kubanga tebaabagoba. Nafutaali n'atagoba abaatuula mu Besusemesi, newaakubadde abaatuula mu Besuwanasi, naye n'atuula mu Bakanani be baatuula mu nsi, era naye abaatuula mu Besusemesi ne mu Besuwanasi ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. Abamoli ne bagobera abaana ba Ddaani mu nsi ey'ensozi, kubanga tebaabaganya kuserengeta mu kiwonvu. Naye Abamoli baayagala okutuula ku lusozi Keresi, mu Ayalooni ne mu Saalubimu. Naye omukono gw'ennyumba ya Yusufu ne gusinga n'okufuuka ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. N'ensalo ey'Abamoli yava awayambukirwa Akulabbimu okuva ku lwazi n'engulu. Essula eyookubiri. Ne malayika wa Mukama n'ava e Girugaali n'ayambuka e Bokimu, n'ayogera nti, nabalinnyisa okuva mu nsi y'e Misiri, ne mbaleeta mu nsi gye nalayirira bajjajjammwe, ne njogera nti sirireka ndagaano yange gye nalagaana nammwe. Nammwe temulagaananga ndagaano n'abo abatuula mu nsi muno, mumenyemenyenga ebyoto byabwe, naye mmwe temuwulidde eddoboozi lyange. Kiki ekibakozesa bwe mutyo? Nange kyenava njogera nti siibagobenga mu maaso gammwe, naye banaabanga ng'amaggwa mu mbiriizi zammwe, ne bakatonda baabwe banaabanga kyambika gye muli. Awo olwatuuka malayika wa Mukama bwe yabuulira ebigambo ebyo abaana ba Isirayiri, abantu ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga. Ekifo ekyo ne bakituuma erinnya Bokimu, ne baweera eyo ssaddaaka eri Mukama. Awo Yoswa bwe yamala okusiibula abantu, abaana ba Isirayiri ne bagenda buli muntu mu busika bwe okulya ensi. Abantu ne baweerezanga Mukama ennaku zonna eza Yoswa n'ennaku zonna ez'abakadde abaawangaala okusinga Yoswa, abaalaba omulimu gwonna ogwa Mukama omunene gwe yakolera Isirayiri. Yoswa omwana wa Nuuni omuddu wa Mukama n'afa, nga yakamaze emyaka 110. Ne bamuziika mu nsalo mu Timunasukeresi mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi ku bukiika obwa kkono obw'olusozi Gaasi. Era n'ab'emirembe egyo bonna ne bakuŋŋaanyizibwa eri bajjajjaabwe. Ne wabaawo emirembe emirala egibaddirira abataamanya Mukama newaakubadde omulimu gwe yakolera Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, ne baweereza Babaali. Mukama ne bamuvaako, Katonda wa bajjajjaabwe eyabaggya mu nsi y'e Misiri, ne bagoberera bakatonda abalala ku bakatonda ab'amawanga agabeetooloola, ne babavuunamira ne basunguwaza Mukama. Mukama ne bamuvaako, ne baweereza Baali ne Asutaloosi. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri, n'abagabula mu mikono gy'abanyazi abaabanyaga, n'abatunda mu mikono gy'abalabe baabwe okwetooloola, n'okuyinza ne batayinza nate kuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe. Gye baatabaalanga yonna, omukono gwa Mukama ne gubaleeteranga akabi, nga Mukama bwe yayogera, era nga Mukama bwe yabalayirira, ne beeraliikirira nnyo. Mukama n'ayimusa abalamuzi abaabalokolanga mu mukono gw'abo abaabanyaganga, naye ne batawulira balamuzi baabwe, kubanga baagenda nga bayenda nga bagoberera bakatonda abalala, ne babavuunamira. Baakyama mangu okuva mu kkubo bajjajjaabwe lye baatambulirangamu, nga bawulira ebiragiro bya Mukama, bo tebaakola bwe batyo. Era Mukama bwe yabayimusizanga abalamuzi, Mukama n'abanga n'omulamuzi, n'abalokolanga mu mukono gw'abalabe baabwe ennaku zonna ez'omulamuzi, kubanga Mukama ne yejjusa olw'okusinda kwabwe olw'abo abaabajooganga ne babeeraliikiriza. Naye olwatuuka omulamuzi bwe yamalanga okufa, ne baddanga ennyuma, ne bakola obubi okusinga bajjajjaabwe, nga bagoberera bakatonda abalala okubaweereza n'okubavuunamira. Tebaakendeezanga ku bikolwa byabwe, so tebaalekanga kkubo lyabwe ekkakanyavu. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri, n'ayogera nti, kubanga eggwanga lino lisobezza ku ndagaano gye nalagira bajjajjaabwe, so tebawulidde eddoboozi lyange, nange okusooka leero kyenaavanga nnema okugoba mu maaso gaabwe
ku mawanga Yoswa ge yafissaawo bwe yafa, ndyoke nkeme Isirayiri olwabo obanga banaakwatanga ekkubo lya Mukama okulitambulirangamu nga bajjajjaabwe bwe baalikwata, nanti kisiwewaawo. Awo Mukama n'aleka amawanga gali obutabagoba mangu, so teyabagabula mu mukono gwa Yoswa. Essula ey'okusatu. Gano ge mawanga Mukama ge yaleka okukema Isirayiri olwabo, bonna ku bo abataamanya ntalo zonna eza Kanani. Kyokka emirembe gy'abaana ba Isirayiri bamanye okubayigiriza okulwana, bo abaali tebamanyiiko n'akatono olubereberye. Abakungu 5 ab'Abafirisuuti, n'Abakanani bonna, n'Abasidoni, n'Abakiivi abaatuulanga ku lusozi Lebanooni, okuva ku lusozi Baalukerumoni okutuusa awayingirirwa mu Kamasi, era baali baakukema Isirayiri okumanya obanga bagenda okuwulira ebiragiro bya Mukama bye yalagira bajjajjaabwe ku bwa Musa. Abaana ba Isirayiri ne batuula mu Bakanani, Omukiiti, n'Omwamoli, n'Omuperizi, n'Omukiivi, n'Omuyebusi. Ne bawasa abawala baabwe okuba abakazi baabwe, ne bawa abawala baabwe bo eri batabani baabwe, ne baweereza bakatonda baabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, ne beerabira Mukama Katonda waabwe, ne baweerezanga Babaali ne ba Asera. Obusungu bwa Mukama kyebwava bubuubuuka ku Isirayiri, n'abatunda mu mukono gwa Kusanurisasaimu kabaka w'e Mesopotamiya. Abaana ba Isirayiri ne baweerereza Kusanurisasaimu emyaka 8. Awo abaana ba Isirayiri bwe baakaabira Mukama, Mukama n'abayimusiza omulokozi abaana ba Isirayiri, eyabalokola ye Osuniyeri mutabani wa Kenezi, ye mwana waabo owa Kalebu. Omwoyo gwa Mukama ne gumujjira, n'alamula Isirayiri n'agenda okutabaala. Mukama n'agabula Kusanurisasaimu kabaka w'e Mesopotamiya mu mukono gwe. Omukono gwe ne guwangula Kusanurisasaimu. Ensi n'ewumulira emyaka 4. Osuniyeri mutabani wa Kenazi n'afa. Awo abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'awa Eguloni kabaka wa Mowaabu amaanyi okulwana ne Isirayiri, kubanga baali bakoze ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Ne yeekuŋŋaanyiza abaana ba Amoni ne Amaleki, n'agenda n'akuba Isirayiri, ne balya ekibuga eky'enkindu. Abaana ba Isirayiri ne baweerereza Eguloni kabaka wa Mowaabu emyaka 18. Naye abaana ba Isirayiri bwe baakaabira Mukama, Mukama n'abayimusiza omulokozi, Ekudi mutabani wa Geera Omubenyamini eyali owa kkono. Abaana ba Isirayiri ne bamukwasa ekirabo akitwalire Eguloni kabaka wa Mowaabu. Ekudi ne yeeweeseza ekitala eky'obwogi obubiri, obuwanvu bwakyo omukono gumu, n'akyesiba ku kisambi kye ekya ddyo munda mu ngoye ze. N'awa Eguloni kabaka wa Mowaabu ekirabo. Eguloni yali musajja munene nnyo. Awo bwe yamala okuwa ekirabo, n'asindika abantu abaali beetisse ekirabo, naye ye kennyini n'addayo ng'akoma ku mayinja agaali okumpi we Girugaali. N'ayogera nti, ntumiddwa ebigambo eby'ekyama eri ggwe kabaka. N'ayogera nti, musirike. Bonna abaali bayimiridde naye ne bafuluma ne bamuleka. Ekudi n'ajja gy'ali, yali atudde omu yekka mu nju ye eya waggulu ey'okuwolaawolerangamu. Ekudi n'ayogera nti, nina ebigambo ebiva eri Katonda gy'oli. N'ayimuka ku ntebe ye. Ekudi n'agolola omukono gwe ogwa kkono, n'aggya ekitala ku kisambi kye ekya ddyo, n'amufumita olubuto. N'ekiti nakyo ne kibuliramu, amasavu ne gazibikira ekitala we kiyingiridde, kubanga teyasobola kitala mu lubuto lwe, ne kiviiramu nnyuma. Awo Ekudi n'afuluma n'agenda mu kisasi, n'amuggalirawo enzigi z'enju eya waggulu, n'azisiba. Awo bwe yamala okufuluma, abaddu be ne bajja ne balaba era laba enzigi z'enju eya waggulu nga zisibiddwa. Ne boogera nti, alinga ng'abisse ku bigere bye mu nju ye ey'okuwolaawolerangamu. Ne balindirira okutuusa ensonyi lwe zaabakwata, era laba nga taggulawo nzigi za nju eya waggulu. Awo ne baddira ekisumuluzo ne baziggulawo, era laba mukama waabwe ng'agudde wansi afudde. Ekudi n'awona nga bakyalindirira, n'ayita ku mayinja, n'awona n'atuuka e Seyiri. Awo olwatuuka bwe yatuuka n'afuuwa ekkondeere mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi,
abaana ba Isirayiri ne baserengetera wamu naye okuva mu nsi ey'ensozi, naye ng'abakulembera. N'abagamba nti mungoberere, kubanga Mukama agabudde abalabe bammwe aba Mowaabu mu mukono gwammwe. Ne bamugoberera, ne baserengeta, ne bekwata emisomoko gya Yoludaani nga balwana n'Abamowaabu, ne bataganya muntu kusomoka. Ne batta ku Mowaabu mu biro ebyo abasajja nga 100, buli muntu ow'amaanyi na buli muntu muzira, so tekwawonako muntu. Awo Mowaabu n'ajeemulwa ku lunaku olwo n'omukono gwa Isirayiri, ensi n'ewummulira emyaka 80. Samugali mutabani wa Anasi n'addirira oyo, n'atta ku Bafirisuuti abasajja 600 n'omuwundo ogusoya ente, era naye n'alokola Isirayiri. Essuula ey'okuna. Abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, Ekudi bwe yamala okufa. Mukama n'abatunda mu mukono gwa Yabini kabaka wa Kanani eyafugira mu Kazoli. Omugabe w'eggye lye Sisera eyatuula mu Kaloseesi eky'Abamawanga. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama kubanga yali alina amagaali ag'ekyuma 9, n'ajoogera nnyo abaana ba Isirayiri emyaka 2. Era Debola nnabbi omukazi wa Lapidosi ye yalamulanga Isirayiri mu biro ebyo. Era yatuulanga wansi w'olukindu lwa Debola wakati w'e Laama ne Beseri mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi. Abaana ba Isirayiri ne bambukanga gy'ali okubasalira emisango. N'atuma n'ayita Balaki mutabani wa Abinoamu ave mu Kedesu Nafutaali, n'amugamba nti Mukama Katonda wa Isirayiri talagidde nti genda mu kuŋŋaaniro ery'olusozi Taboli otwale naawo abasajja 10 ku baana ba Nafutaali ne ku baana ba Zebbulooni? Nange ndiwalulira gy'oli eri omugga Kisoni, Sisera omugabe w'eggye lya Yabini n'amagaali ge n'ekibiina kye, nange ndimugabula mu mukono gwo. Balaki n'amugamba nti gwe bw'oligenda nange, kale ndigenda, naye bw'otoligenda nange ggwe sirigenda. N'agamba nti mazima ndigenda naawe, naye olugendo lw'ogenda teruliba lwa kitiibwa kyo, kubanga Mukama alitunda Sisera mu mukono gw'omukazi. Debola n'agolokoka n'agenda ne Balaki e Kedesi. Balaki n'ayita Zebbulooni ne Nafutaali bakuŋŋaanire e Kedesi, ne bayambukayo abasajja 10 nga balinnya mu bigere bye. Debola n'ayambukira wamu naye. Era Keberi Omukeeni yali ayawukanye n'Abakeeni, be baana ba Kobabu mukodomi wa Musa, n'azimba eweema ye awali omwera mu Zaanannimu ekiri okumpi ne Kedesi. Ne babuulira Sisera nga Balaki mutabani wa Abinoamu alinnye ku lusozi Taboli. Sisera n'akuŋŋaanya amagaali ge gonna, amagaali ag'ekyuma 9, n'abantu bonna abaali naye okuva ku Kalosesi eky'Abamawanga okutuusa ku mugga Kisoni. Debola n'agamba Balaki nti golokoka, kubanga leero Mukama lw'agabudde Sisera mu mukono gwo. Mukama takkulembedde okutabaala. Awo Balaki n'ava ku lusozi Taboli, abasajja 10 ne bamugoberera. Mukama n'afufuggaza Sisera n'amagaali ge gonna n'eggye lye lyonna n'obwogi bw'ekitala mu maaso ga Balaki. Sisera n'ava mu ggaali lye n'adduka n'ebigere. Naye Balaki n'agobera amagaali n'eggye okutuuka e Kalosesi eky'Abamawanga. N'eggye lya Sisera lyonna obwogi bw'ekitala ne bulimalawo, tewaasigala muntu. Naye Sisera n'adduka n'ebigere n'atuuka mu weema ya Yayeeri mukazi wa Keberi Omukeeni, kubanga Yabini kabaka w'e Kazoli n'ennyumba ya Keberi Omukeeni baali balina emirembe. Yayeeri n'afuluma okusisinkana Sisera, n'amugamba nti, kyama mukama wange oyingire ewange, totya. N'akyama n'ayingira ewuwe mu weema, n'amubikako ekikunta. N'amugamba nti nkwegayiridde, mpa otuzzi nnywe, kubanga ennyonta ennuma. N'asumulula eddiba ery'amata n'amunywesa, n'amubikkako. N'amugamba nti yimirira mu mulyango gw'eweema. Awo olunaatuuka omuntu yenna bw'anajja n'akubuuza n'ayogera nti omusajja yenna ali muno, naawe onooyogera nti nedda. Awo Yayeeri mukazi wa Keberi n'addira enkondo y'eweema, n'addira ennyondo mu mukono gwe, n'amusemberera ng'asooba, n'amukomerera enkondo mu kyenyi, n'eyitamu n'ekwata n'ettaka, kubanga yali yeebase otulo tungi, n'azirika n'afa. Era laba, Balaki ng'agoberera Sisera, Yayeeri n'afuluma okumusisinkana, n'amugamba nti, jangu nange naakulaga omusajja gw'onoonya.
n'ajja gy'ali, era laba Sisera yali agalamidde afudde, n'enkondo ng'eri mu kyenyi kye. Bw'atyo Katonda n'ajeemula ku lunaku olwo Yabini kabaka wa Kanani mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Omukono gw'abaana ba Isirayiri ne gweyongerayongera okuwangula Yabini kabaka wa Kanani, okutuusa lwe baamala okuzikiriza Yabini kabaka wa Kanani. Essula ey'okutaano. Debola ne Baraki mutabani wa Abinoamu ne balyoka bayimba ku lunaku olwo nti, kubanga abakulembeze baakulembera mu Isirayiri, kubanga abantu beegabula bokka nga baagala, mumwebaze Mukama. Muwulire mmwe bakabaka, mutege amatu mmwe abalangira. Nze naayimbira Mukama. Naayimba okutendereza Mukama, Katonda wa Isirayiri. Mukama bw'afuluma mu Seyiri, bw'ava mu nnimiro ya Edomu okutabaala, ensi n'ekankana era n'eggulu ne litonnya, weewaawo ebire ne bitonnya amazzi. Ensozi ne zikulukutira mu maaso ga Mukama, weewaawo era ne Sinaayooli mu maaso ga Mukama, Katonda wa Isirayiri. Mu mirembe gya Samugali mutabani wa Anasi, mu mirembe gya Yayeeri, enguudo tezaalimu bantu, abatambuze ne batambuliranga mu mpenda. Abafuga baggwaawo mu Isirayiri, baggwaawo, okutuusa nze Debola lwe nabaawo nze omukadde mu Isirayiri. Baalonda bakatonda abajja, entalo ne ziryoka zibeera mu miryango. Waalabika engabo oba kitala mu basajja 140 mu Isirayiri? Omutima gwange gubalowooza abafuga Isirayiri, abeegabula bokka mu bantu nga baagala. Mumwebaze Mukama. Mukyogereko mmwe abeebagala ku ndogoyi enjeru, mmwe abatuula ku mikeeka emidalize, nammwe abatambula mu kkubo. Eddoboozi ly'abo abalasa obusaale nga libali wala, mu bifo mwe basenera amazzi, eyo gye balyatulira ebikolwa bya Mukama eby'obutuukirivu, ebikolwa bye eby'obutuukirivu ng'afugira mu Isirayiri. Abantu ba Mukama ne balyoka baserengeta ne bagenda ku miryango. Zuukuka, zuukuka, Debola, zuukuka, zuukuka, yatula oluyimba. Golokoka, Baraki, oyise obusibe bwo nga busibiddwa, gwe mutabani wa Abinoamu. Ne balyoka baserengeta ekitundu ky'abakungu n'eky'abantu ekyafikkawo. Mukama yaserengetera okulwana n'ab'amaanyi. Mu Efulayimu ne muva abo abalina ekikolo kyabwe mu Amaleki, nga bakugoberera ggwe Benyamini mu bika byo. Mu Makiri ne muva abafuga ne baserengeta, ne mu Zebbulooni abo abakwata omuggo gw'oyo asimba ennyiriri. N'abalangira ba Isakaali baali wamu ne Debola, nga Isakaali bwe yali ne Baraki bwe yali bw'atyo. Baafubutuka mu kiwonvu nga balinnya mu bigere bye. Awali enzizi za Lewubeeni waabaawo okuteesa kw'emitima okukulu. Kiki ekyakutuuza mu bisibo byo eby'endiga okuwulira endere ze bafuuyira ebisibo? Awali enzizi za Lewubeeni waabaawo okuteesa kw'emitima okukulu. Gireyaadi yabeera emitala wa Yoludaani, ne Ddaani ekyamusigaza mu byombo kiki? Aseri n'atuula ng'asirika ku mwalo gw'ennyanja, n'abeera awali ebikono bye. Zebbulooni be bantu abaagabula obulamu bwabwe okutuusa okufa, ne Nafutaali mu bifo ebigulumivu eby'olutalo. Bakabaka bajja ne balwana. Awo nga lwe baalwana bakabaka ba Kanani mu Taanaki ku mazzi ga Megido, tebaagoba magoba ga bintu. Ab'omu ggulu baalwana, emunyeenye mu ŋŋendo zaazo zaalwana ne Sisera. Omugga Kisoni gwabatwalira ddala, omugga ogwo ogw'edda, omugga Kisoni, gwe obulamu bwange, tambula n'amaanyi. Ebinuulo by'embalaasi ne biryoka bisambirira olw'okubuuka kw'ensolo zaabwe ez'amaanyi. Mukolimire Merozi, bw'ayogera malayika wa Mukama. Mukolimire nnyo abaatuula omwo, kubanga tebadduukirira Mukama awali ab'amaanyi. Aliba n'omukisa Yayeeri okusinga abakazi, mukazi wa Keberi Omukeeni, aliba n'omukisa okusinga abakazi mu weema. Yasaba amazzi n'amuwa amata, n'amuleetera omuzigo mu kibya eky'ekikungu. Yakwasa omukono enkondo, yakwasa omukono gwe ogwa ddyo ennyondo ey'omukozi, n'akubya Sisera ennyondo, yakomerera omutwe, weewaawo yamufumita ekyenyi n'amuyisaamu. Ku bigere bye n'akutama, n'agwa n'agalamira, ku bigere bye n'akutama n'agwa. We yakutamira we yagwira ddala ng'afudde. Mu ddirisa yatunuulira n'ayogera waggulu. Nnyina Sisera yayogera waggulu mu ddirisa nti, ekirwisizza eggaali ly'okujja kiki?
ebisinde by'eggaali lye ekibirabiriza kiki? Abakyala be ab'amagezi ne bamuddamu, weewaawo, ne yeddamu yekka nti, tebalabye munyago, tebagugerese? Buli musajja omuwala, abawala babiri, Sisera omunyago ogw'amabala amangi, omunyago gw'amabala amangi amadalize, amabala amangi amadalize eruuyi n'eruuyi ku nsingo z'omunyago. Bwe batyo bazikirirenga abalabe bo bonna, Ayi Mukama, naye abo bonna abamwagala babe ng'enjuba bw'evaayo mu maanyi gaayo. Ensi neewummulira emyaka 40. Essula ey'omukaaga. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7. Omukono gwa Midiyaani ne guwangula Isirayiri. Era olwa Midiyaani abaana ba Isirayiri kyebaava beekolera obuyu obuli ku nsozi n'empuku n'ebigo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yamalanga okusiga, Abamidiyaani ne bayambukanga, n'Abamaleki n'abaana ab'ebuvanjuba nabo baabayambukirako, ne basiisira ewaabwe, ne bazikiriza ebibala by'ettaka okutuusa bw'otuuka e Gaza, so tebaleka kyakulya mu Isirayiri, newaakubadde endiga, newaakubadde ente, newaakubadde endogoyi, kubanga baayambukira wamu n'ente zaabwe n'eweema zaabwe. Baayingiranga ng'enzige okuba abangi, bo era n'eŋŋamira zaabwe tebyabalikika, ne bayingira mu nsi okugizikiriza. Isirayiri n'ajeezebwa nnyo olwa Midiyaani, abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama. Awo olwatuuka abaana ba Isirayiri bwe baakaabira Mukama olwa Midiyaani, Mukama n'atuma nnabbi eri abaana ba Isirayiri, n'abagamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri, nti, nabaggya mu Misiri ne mbalinnyisa, era nabaggya mu nnyumba y'obuddu, era nabawonya mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gw'abo bonna abaabajooga, ne mbagoba mu maaso gammwe, ne mbawa ensi yaabwe, ne mbagamba nti, nze ndi Mukama Katonda wammwe. Temutyanga bakatonda b'Abamoli be mutuulira mu nsi yaabwe, naye temuwulidde eddoboozi lyange. Malayika wa Mukama n'ajja n'atuula wansi w'omwera ogwali mu Ofula, kye kyali ekya Yowaasi Omwabiyezeeri, ne mutabani we Gidyoni yali awuula eŋŋano mu ssogolero agikise Abamidiyaani. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti, Mukama ali wamu naawe, ggwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Gidyoni n'amugamba nti, Ayi Mukama wange, obanga Mukama ali wamu naffe, kale ekitubeesezzaako ebyo byonna kiki? Era ebikolwa bye byonna eby'ekitalo biri ludda wa bajjajjaffe bye baatubuulirako nti, Mukama ate yatuggya mu Misiri, naye kaakano Mukama atusudde, atugabudde mu mukono gwa Midiyaani. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti, genda n'amaanyi go gano, olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani. Si nze nkutumye? N'amugamba nti, Ayi Mukama wange, Isirayiri ndimulokolera ku ki? Laba, baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manaase, nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Mukama n'amugamba nti, mazima ndibeera wamu naawe, era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. N'amugamba nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, kale ndaga akabonero nga ggwe wuuyo ayogera nange. Tova wano, nkwegayiridde, okutuusa lwe nnajja gy'oli, ne nfulumya ekirabo kyange, ne nkiteeka mu maaso go. N'ayogera nti, n'abeera wano okutuusa lw'onookomawo. Gidyoni n'ayingira n'ateekateeka omwana gw'embuzi n'emigaati egitazimbulukuswa ne efa ey'obutta. Ennyama n'agiteeka mu kibbo, n'amazzi gaayo n'agafuka mu kibya, n'abimuleetera wansi w'omwera, n'abimuwa. Malayika wa Mukama n'amugamba nti, ddira ennyama n'emigaati egitazimbulukuswa, obiteeke ku jjinja lino, ofuke amazzi g'ennyama. N'akola bw'atyo. Awo malayika wa Mukama n'agolola ekikolo ky'omuggo ogwali mu mukono gwe, n'akoma ku nnyama ne ku migaati egitazimbulukuswa. Omuliro ne guva mu jjinja ne gulinnya, ne gumalawo ennyama n'emigaati egitazimbulukuswa. Malayika wa Mukama n'ava mu maaso ge. Gidyoni n'alaba nga ye malayika wa Mukama. Gidyoni n'ayogera nti, zinsanze, Ayi Mukama Katonda, kubanga ndabaganye n'amaaso ne malayika wa Mukama. Mukama n'amugamba nti, emirembe gibe gy'oli, totya, togenda kufa. Gidyoni n'alyoka azimbira ekyoto eri Mukama,
n'akiyita Yakuwa Salumu. Okutuusa leero kikyali mu Ofula eky'Ababiyezeeri. Awo olwatuuka mu kiro ekyo Mukama n'amugamba nti, ddira ente ya kitaawo, y'ente ey'okubiri eyakamaze emyaka 7, osuule ekyoto kya Baali kitaawo ky'alina, otemeeteme ne Asera akiri okumpi, ozimbe ekyoto eri Mukama Katonda wo waggulu ku kigo kino ng'empisa bwe yalagirwa, oddire ente eyo ey'okubiri oweeyo ekiweebwayo ekyokebwa n'omuti gwa Asera gw'onootemaatema. Awo Gidyoni n'atwala abasajja 10 ku baddu be n'akola nga Mukama bw'amulagidde. Awo olwatuuka, kubanga yali atidde ab'ennyumba ya kitaawe n'abasajja ab'omu kibuga, n'atayinza kukola bw'ati emisana, kyeyava akola ekiro. Abasajja ab'omu kibuga bwe baagolokoka enkya mu makya, laba ekyoto kya Baali nga kimenyesemenyese, ne Asera kibadde okumpi ng'atemeddwatemeddwa, n'ente eyo ey'okubiri ng'eweereddwayo ku kyoto ekizimbiddwa. Ne bagambagana nti, ani akoze kino? Awo bwe baabuuza ne bakemereza ne boogera nti Gidyoni mutabani wa Yowaasi y'akoze kino. Awo abasajja ab'omu kibuga ne bagamba Yowaasi nti, fulumya mutabani waffe, kubanga amenyeemenye ekyoto kya Baali era kubanga atemyetemye Asera akibadde okumpi. Yowaasi n'agamba bonna abamuyimiridde mu maaso ge nti, mwagala okuwolereza Baali oba mwagala okumulokola? Ayagala okumuwolereza bamutte nga bukyali bwankya, obanga ye Katonda yeewolereze, kubanga bamenyeemenye ekyoto kye. Ku lunaku olwo kyeyava amuyita Yerubbaali, ng'ayogera nti Baali amwawaabire kubanga amenyeemenye ekyoto kye. Awo Abamidiyaani bonna n'Abamaleki n'abaana ab'ebuvanjuba ne bakuŋŋaana wamu, ne basomoka ne basiisira mu kiwonvu eky'e Yezuleeri. Naye omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Gidyoni n'afuuwa ekkondeere. Abiyezeeri n'akuŋŋaana wamu gy'ali, n'atuma ababaka okubuna Manaase yenna, era nabo ne bakuŋŋaanira wamu gy'ali. N'atuma ababaka eri Aseri n'eri Zebbulooni n'eri Nafutaali, ne bayambuka okubasisinkana. Gidyoni n'agamba Katonda nti, obanga olirokola Isirayiri n'omukono gwange nga bwe wayogera, laba, n'ateeka ebyoya by'endiga mu gguuliro, obanga omusulo gunaaba ku byoya byokka, ettaka lyonna nga kkalu, ne ndyoka manya ng'olirokola Isirayiri n'omukono gwange nga bwe wayogera. Awo bwe kyali bwe kityo, kubanga n'agolokoka enkya mu makya n'akamula ebyoya, omusulo n'agumalamu mu byoya, amazzi ne gajjula ekibya. Gidyoni n'agamba Katonda nti, obusungu bwo buleme okumbuubuukirako, era n'ayogera omulundi guno gwokka. Nkwegayiridde, nkeme n'ebyoya omulundi guno gwokka. Kaakano ebyoya byokka bibeere bikalu, omusulo gube ku ttaka lyonna. Katonda n'akola bw'atyo ekiro ekyo, kubanga ebyoya byokka bye byali ebikalu, omusulo ne guba ku ttaka lyonna. Essula ey'omusanvu. Awo Yerubbaali ye Gidyoni n'abantu bonna abaali naye ne bagolokoka mu makya ne basiisira ku luzzi Kalodi, n'olusiisira lwa Midiyaani lwali ku luuyi lwabwe olw'obukiika obwa kkono ku mabbali g'olusozi Moole mu kiwonvu. Mukama n'agamba Gidyoni nti, abantu abali naawe bayinza obungi nze okuwa Abamidiyaani mu mukono gwabwe. Isirayiri aleme okunneenyumiririzaako ng'ayogera nti, omukono gwange nze gwe gundokodde. Kale nno, kaakano genda olangire mu matu g'abantu nti, buli atya akankana addeyo ave ku lusozi Gireyaadi. Ne waddayo ku bantu 2,200 ne wasigalawo 10. Mukama n'agamba Gidyoni nti, abantu bakyayinza obungi, baserengese ku mazzi, nange n'abakukemerera eyo. Awo olunaatuuka eyo, gwe naakugamba nti ono anaagenda naawe, y'anaagenda naawe, era buli gwe naakugamba nti ono taagende naawe, ye ataagende naawe. Awo n'aserengesa abantu ku mazzi. Mukama n'agamba Gidyoni nti, buli anaakomba ku mazzi n'olulimi ng'embwa bw'ekomba, oyo gw'onooyawulamu, era bw'atyo buli anaafukamira ku maviivi ge okunywa. N'omuwendo gw'abo abaakomba n'olulimi nga batadde engalo ku mumwa baali abasajja 300,000, naye abantu abalala bonna ne bafukamira ku maviivi gaabwe okunywa amazzi. Mukama n'agamba Gidyoni nti, n'abalokola n'abasajja 300,000 abaakombye n'olulimi, ne ngabula Abamidiyaani mu mukono gwo, era abantu bonna beddireyo buli muntu mu kifo kye.
Awo abantu ne batwala ebyokulya mu ngalo zaabwe n'amakondeere, n'asindika abasajja bonna aba Isirayiri buli muntu mu weema ye, naye n'abeera n'abasajja abo 300,000. N'olusiisira lwa Midiyaani lwali wansi we mu kiwonvu. Awo olwatuuka ekiro ekyo, Mukama n'amugamba nti, "Golokoka oserengete mu lusiisira, kubanga ndugabudde mu mukono gwo. Naye obanga otya okuserengeta, genda ne Pula omuddu wo oserengete mu lusiisira, era onoowulira bye boogera, emikono gyo ne giryoka giba n'amaanyi okuserengeta mu lusiisira." Awo n'aserengeta ne Pula omuddu we ne bayingira mu basajja abaalina ebyokulwanyisa abaali mu lusiisira ku nkomerero yaalwo. N'Abamidiyaani n'Abamaleki n'abaana bonna ab'ebuvanjuba baali bateekeddwa mu kiwonvu ng'enzige okuba abangi, n'eŋŋamira zaabwe tezaabalikika, ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja okuba ennyingi. Awo Gidyoni bwe yatuuka, laba nga waliwo omusajja abuulira munne ekirooto, n'ayogera nti, "Laba naloota ekirooto, era laba, omugaati ogwa sayiri ne gugwa mu lusiisira lwa Midiyaani, ne guyingira mu weema, ne gugikuba n'egwa, ne gugivuunika, eweema n'egalamira bugalamizi." Munne n'addamu n'ayogera nti, "Ekyo kitala kya Gidyoni mutabani wa Yowaasi, omusajja wa Isirayiri, so si kirala. Mu mukono gw'oyo Katonda mwagabudde Midiyaani n'eggye lyonna." Awo olwatuuka Gidyoni bwe yamuwulira ng'abuulira ekirooto n'okutegeeza kwakyo, n'asinza. N'addayo mu lusiisira lwa Isirayiri n'ayogera nti, "Mugolokoke, kubanga Mukama agabudde mu mukono gwammwe eggye lya Midiyaani." N'ayawulamu abasajja bali 300,000 n'abafuula ebisinde 300, n'abakwasa bonna amakondeere mu ngalo zaabwe, n'ensuwa enkalu, ebitawuliro nga biri mu nsuwa. N'abagamba nti, "Mulabire ku nze, nammwe mukole bwe mutyo. Era alaba, bwe naatuuka ku nkomerero y'olusiisira, awo nze nga bwe nnaakola, nammwe munaakola bwe mutyo. Nze bwe naafuuwa ekkondeere, nze ne bonna abali nange, nammwe ne mulyoka mufuuwa amakondeere ku njuyi zonna ez'olusiisira lwonna, ne mwogera nti, 'Ba Mukama era ba Gidyoni.'" Awo Gidyoni n'abasajja 100 abaali naye ne batuuka ku nkomerero y'olusiisira, ekisisimuka ekya wakati nga kye kijja ekitanule kye bajje basseewo abakuumi, ne bafuuwa amakondeere, ne baasa ensuwa ezaali mu ngalo zaabwe. Ebibiina 300 ne bafuuwa amakondeere, ne baasa ensuwa nga bakutte ebitawuliro n'emikono gyabwe egya kkono, n'amakondeere n'emikono gyabwe egya ddyo bafuuwe, ne boogera waggulu nti, "Ekitala kya Mukama era kya Gidyoni." Ne bayimirira buli muntu mu kifo kye nga beetooloola olusiisira. Eggye lyonna ne lidduka, ne boogerera waggulu, ne babaddusa. Ne bafuuwa amakondeere 300,000. Mukama n'alwanyisa buli muntu ekitala ky'okufumita munne era n'eggye lyonna. Eggye ne lidduka okutuuka ku Besusitta mu kkubo ly'e Zerera, okutuuka ku nsalo ya Aberumekola ku mabbali g'e Tabasi. Abasajja ba Isirayiri ne bakuŋŋaanyizibwa okuva mu Nafutaali ne mu Aseri ne mu Manaase yonna, ne bagoberera Midiyaani. Gidyoni n'atuma ababaka okubuuna ensi yonna eya Efulayimu ey'ensozi, nga boogera nti, "Mujje muserengete ku Midiyaani, mubasooke okwekwata amazzi okutuuka ku Besubala ye Yoludaani." Awo abasajja bonna aba Efulayimu ne bakuŋŋaanyizibwa ne beekwata amazzi okutuuka ku Besubala ye Yoludaani. Ne bakwata abalangira ba Midiyaani bombi, Olebu ne Zeebu. Ne battira Olebu ku jjinja lya Olebu, ne Zeebu ne bamuttira ku ssogolero lya Zeebu, ne bagoberera Midiyaani. Ne baleetera Gidyoni emitwe gya Olebu ne Zeebu emitala wa Yoludaani. Essula 8. Abasajja ba Efulayimu ne bamugamba nti, "Kiki ekikukozezza ffe bw'otyo, obutatuyita bwe wagenda okulwana ne Midiyaani?" Ne bayomba nnyo naye. N'abagamba nti, "Nze kye nkoze kaakano kiki okukyenkanyankanya nammwe? Ezzabbibu Efulayimu zaakungudde ng'addamu tezisinga ezo obungi Abiyezeeri zaakungudde? Katonda agabudde mu mukono gwammwe abalangira ba Midiyaani, Olebu ne Zeebu, era nze nandiyinzizza kukola ki okukyenkanyankanya nammwe?" Awo obusungu bwabwe ne bulyoka bukakkana gy'ali bwe yamala okwogera bw'atyo. Gidyoni n'atuuka ku Yoludaani
n'asomoka ye n'abasajja 300 abaali naye, nga bakooye naye nga bakyagoberera. N'agamba abasajja ab'oku Sukkosi nti, mbeegayiridde bawe emigaati abantu abangoberera, kubanga bakooye, era ngoberera Zeba ne Zalumunna bakabaka ba Midiyaani. Abalangira b'e Sukkosi ne boogera nti, ebibatu bya Zeba ne Zalumunna biri mu mukono gwo kaakano, ffe okuwejja eri emigaati. Gidyoni n'ayogera nti, kale Mukama bw'alimala okugawula Zeba ne Zalumunna mu mukono gwange, ne ndyoka nsika omubiri gwammwe n'amaggwa ag'omu nsiko n'emyeramannyo. N'avaayo n'ayambuka e Penweri n'abagamba bw'atyo. Abasajja ab'omu Penweri ne bamuddamu ng'abasajja ab'omu Sukkosi bwe baddamu. N'agamba abasajja ab'omu Penweri nabo nti, bwe ndikomawo emirembe ndimenyaamenya ekigo kino. Era Zeba ne Zalumunna baali mu Kalukoli, n'eggye lyabwe awamu nabo abasajja nga 10,050, bonna abaafikkawo ku ggye lyonna ery'abaana b'ebuvanjuba, kubanga abasajja abaasobolanga ebitala baali bafudde kasiriivu mu 200,000. Gidyoni n'ayambukira mu kkubo ly'abo abatuula mu weema ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Noba ne Yogubeka, n'akuba eggye, kubanga eggye lyali terimanyiridde. Zeba ne Zalumunna ne badduka, n'abagoberera, n'akwata bakabaka ba Midiyaani bombi, Zeba ne Zalumunna, n'atiisa eggye lyonna. Gidyoni mutabani wa Yowaasi n'akomawo mu ntalo awayambukirwa mu Keresi. N'akwata omuvubuka ku basajja ab'omu Sukkosi, n'amubuuliriza, n'amutegeeza abalangira b'e Sukkosi bwe bafaanana n'abakadde baayo, abasajja 770. N'ajja eri abasajja ab'omu Sukkosi n'ayogera nti, mulabe Zeba ne Zalumunna. Kwe mwayima okunduulira nga mwogera nti ebibatu bya Zeba ne Zalumunna biri mu mukono gwo kaakano, ffe okubawa emigaati abasajja bo abakooye. N'atwala abakadde ab'ekibuga, n'addira amaggwa ag'omu nsiko n'emyeramannyo, n'ayigiriza nabyo abasajja ab'omu Sukkosi. N'amenyaamenya ekigo eky'e Penweri, n'atta abasajja ab'omu kibuga. Awo n'alyoka agamba Zeba ne Zalumunna nti, abasajja be mwattira e Taboli baali bafaanana batya? Ne baddamu nti, gwe nga bw'oli nabo bwe baali, buli omu yafaanana abaana ba kabaka. N'ayogera nti, baali baganda bange, abaana ba mmange, nga Mukama bw'ali omulamu, singa mwabawonya okufa sandibasse mmwe. N'agamba Yeseri omubereberye we nti, golokoka obatte. Naye omuvubuka oyo n'atasobola kitala kye, kubanga yatya, kubanga yali akyali muvubuka. Zeba ne Zalumunna ne balyoka boogera nti, golokoka ggwe otugweko, kubanga omusajja nga bw'ali n'amaanyi ge bwe gali bwe gatyo. Gidyoni n'agolokoka n'atta Zeba ne Zalumunna, n'atwala emyezi egyali ku nsingo z'eŋŋamira zaabwe. Abasajja Abayisirayiri ne balyoka bagamba Gidyoni nti, tufuge ggwe ne mutabani wo era n'omwana wa mutabani wo, kubanga otulokodde mu mukono gwa Midiyaani. Gidyoni n'abagamba nti, nze sigenda kubafuga, so ne mutabani wange tagenda kubafuga. Mukama y'anaabafuganga. Gidyoni n'abagamba nti, mbadde njagala okubasaba, mumpe buli muntu empeta ez'omu matu ze yanyaga, kubanga baali balina empeta ez'omu matu eza zaabu, kubanga Bayisimayiri. Ne baddamu nti, tunaaziwa si lwa mpaka. Ne baalirawo ekyambalo, ne basuulako buli muntu empeta ez'omu matu ze yanyaga. N'obuzito bw'empeta ez'omu matu eza zaabu ze yasaba bwali sekeri za zaabu 1,700, obutassaako myezi na byakulengejja, na byambalo bya ffulungu bakabaka ba Midiyaani bye baali bambadde, era obutassaako mikuufu egyali mu nsingo z'eŋŋamira zaabwe. Gidyoni n'abikoza ekkanzu n'agiteeka mu kibuga kye mu Ofula, ne Isirayiri yenna ne bagenda ne bagigoberera eyo okwenda nayo, n'efuuka kyambika eri Gidyoni n'eri ennyumba ye. Awo Midiyaani n'ajeemulwa abaana ba Isirayiri, so tebaayimusa nate mitwe gyabwe. Ensi n'ewummulira emyaka 4 mu mirembe gya Gidyoni. Yerubbaali mutabani wa Yowaasi n'agenda n'abeera mu nnyumba ye. Era Gidyoni yalina batabani be yazaala abaava mu ntumbwe ze 7, kubanga yawasa abakazi bangi. N'omuzaana we eyali Sekemu naye yamuzaalira omwana wa bulenzi n'amutuuma erinnya Abimereki.
Gideoni mutabani wa Yowaasi n'afa ng'amaze okukaddiwa obulungi, ne bamuziika mu ntaana ya Yowaasi kitaawe mu Ofula eky'Ababiyezeeri. Awo olwatuuka Gideoni bwe yamala okufa, amangu ago abaana ba Isirayiri ne bakyuka nate, ne bagenda bayenda okugoberera Ababaali, ne bafuula Baaluberisi katonda waabwe. Abaana ba Isirayiri ne batajjukira Mukama Katonda waabwe eyabawonya mu mukono gw'abalabe baabwe bonna ku njuyi zonna, so tebaakola kya kisa nnyumba ya Yerubbaali ye Gideoni, ng'obulungi bwonna bwe bwali bwe yakola Isirayiri. Essuula ey'omwenda. Abimereki mutabani wa Yerubbaali n'agenda e Sekemu eri baganda ba nnyina, n'ayogera nabo n'abooluganda bonna ab'ennyumba ya kitaawe wa nnyina nti, mbeegayiridde mwogere mu matu g'abasajja bonna ab'e Sekemu nti, ekisinga obulungi gye muli kiruwa? Batabani ba Yerubbaali bonna be bantu 7 okubafuganga, nanti ki omu okubafuganga? Era mujjukire nga nze ndi wa ku magumba gammwe n'omubiri gwammwe. Abo baganda ba nnyina ne bamwogerera ebigambo ebyo byonna mu matu g'abasajja ab'e Sekemu. Emitima gyabwe ne gyagala okugoberera Abimereki, kubanga baagamba nti ye muganda waffe. Ne bamuwa ebitundu ebya ffeeza 7 bye baggya mu nnyumba ya Baaluberisi. Abimereki n'abiweera abasajja abataliiko kye bagasa, abatali banywevu, ne bamugobereranga. N'agenda mu nnyumba ya kitaawe mu Ofula, n'attira baganda be batabani ba Yerubbaali be bantu 7 ku jjinja limu. Naye Yosamu mutabani wa Yerubbaali omuto n'afikkawo, kubanga yeekweka. N'abasajja bonna ab'omu Sekemu ne bakuŋŋaana n'ennyumba yonna eya Miiro, ne bagenda ne bafuula Abimereki kabaka, awali omwera oguliraanye empagi eyali mu Sekemu. Awo bwe baakibuulira Yosamu, n'agenda n'ayimirira ku ntikko y'olusozi Gerizimu, n'ayimusa eddoboozi lye n'ayogera waggulu, n'abagamba nti, mumpulire mmwe abasajja ab'omu Sekemu, Katonda alyoke abawulire mmwe. Olwatuuka emiti ne gifuluma okufuuka amafuta ku kabaka anaagifuganga. Ne gigamba omuzeyituuni nti, tufuge ggwe. Naye omuzeyituuni ne gugigamba nti, nandirese obugimu bwange mwe bayima okussaamu ekitiibwa Katonda n'abantu ku bwange, ne ŋŋenda okuyuuguuma ku miti? Emiti ne gigamba omutiini nti, jangu ggwe otufuge. Naye omutiini ne gugigamba nti, nandirese obuwoomerevu bwange n'ebibala byange ebirungi, ne ŋŋenda okuyuuguuma ku miti? Emiti ne gigamba omuzabbibu nti, jangu ggwe otufuge. Omuzabbibu ne gugigamba nti, nandirese omwenge gwange ogusanyusa Katonda n'abantu, ne ŋŋenda okuyuuguuma ku miti? Awo emiti gyonna ne giryoka gigamba omweramannyo nti, jangu ggwe otufuge. Omweramannyo ne gugamba emiti nti, obanga munfukako amafuta okuba kabaka mazima ddala, kale mujje mwesige ekisiikirize kyange. Naye obanga si bwe kiri, omuliro guve mu mweramannyo gumalewo emivule egy'oku Lebanooni. Kale nno obanga mwakola eby'amazima n'eby'obutuukirivu okufuula Abimereki kabaka, era obanga mwakola bulungi Yerubbaali n'ennyumba ye, ne mumukola ng'emikono gye bwe gyasaanira okumukola, kubanga kitange yabalwanirira n'asingawo obulamu bwe n'abawonya mu mukono gwa Midiyaani. Nammwe mugolokose leero ku nnyumba ya kitange, era mwattira batabani be abantu 7 ku jjinja limu, ne mufuula Abimereki mutabani w'omuzaana we kabaka w'abasajja ab'omu Sekemu, kubanga ye muganda wammwe. Kale obanga mukoze leero eby'amazima n'eby'obutuukirivu Yerubbaali n'ennyumba ye, kale musanyukire Abimereki era naye abasanyukire mmwe. Naye obanga si bwe kiri, omuliro guve mu Abimereki gumalewo abasajja ab'omu Sekemu n'ennyumba ya Miiro, era omuliro guve mu basajja ab'omu Sekemu ne mu nnyumba ya Miiro gumalewo Abimereki. Yosamu n'agenda mbiro n'adduka, n'atuuka e Beseri n'abeera eyo olw'okutya Abimereki muganda we. Abimereki n'amala emyaka 3 nga ye mukulu wa Isirayiri. Katonda n'atuma omuzimu omubi okwawukanya Abimereki n'abasajja ab'omu Sekemu. Abasajja ab'omu Sekemu ne basalira Abimereki enkwe. Ekyejo kye baakolera batabani ba Yerubbaali 7 kiryoke kijje, n'omusaayi gwabwe guteekebwe ku Abimereki muganda waabwe, eyabatta ne ku basajja ab'omu Sekemu abaawa emikono gy'amaanyi okutta baganda be.
Abasajja ab'omu Sekemu ne bassaawo abateezi okumuteegeranga ku ntikko z'ensozi, ne banyaga bonna abaayitanga mu kkubo eryo gye baali, ne babuulira Abimereki. Awo Gaali mutabani wa Ebedi n'ajja ne baganda be n'agenda e Sekemu. Abasajja ab'omu Sekemu ne bamwesiga, ne bafuluma mu nnimiro, ne bafumba embaga, ne bayingira mu nnyumba ya lubaale waabwe, ne balya ne banywa, ne bakolimira Abimereki. Gaali mutabani wa Ebedi n'ayogera nti, Abimereki y'ani? Ne Sekemu y'ani ffe okumuweereza? Si ye mutabani wa Yerubbaali? Ne Zebbuli omumyuka we y'ani? Muweereze abasajja ba Kamoli kitaawe wa Sekemu. Naye ffe kiki ekyandituweerezesezza oyo? Era singa abantu bano baali wansi w'omukono gwange, nandiggyeewo Abimereki. N'agamba Abimereki nti, yongera eggye lyo ofulume. Awo Zebbuli omukulu w'ekibuga bwe yawulira ebigambo bya Gaali mutabani wa Ebedi, obusungu bwe ne bubuubuuka. N'atuma ababaka eri Abimereki mu kyama ng'ayogera nti, laba, Gaali mutabani wa Ebedi ne baganda be batuuse mu Sekemu, era laba bawaliriza ekibuga okukulwanyisa. Kale nno golokoka kiro, gwe n'abantu abali naawe, muteegere mu nnimiro. Awo olulituuka mu makya enjuba nga kyejja eveeyo, oligolokoka mu makya n'olumba ekibuga. Era laba, ye n'abantu abali naye bwe balifuluma okulwana naawe, oliyinza okubakola nga bw'oliraba ebbanga. Abimereki n'agolokoka n'abantu bonna abaali naye kiro ne bateega Sekemu nga beeyawuddemu ebisinde 4. Gaali mutabani wa Ebedi n'afuluma n'ayimirira mu mulyango gwa wankaaki w'ekibuga. Abimereki n'agolokoka n'abantu abaali naye we baali bateegedde. Awo Gaali bwe yalaba abantu n'agamba Zebbuli nti, laba, abantu baserengeta nga bava ku ntikko z'ensozi. Zebbuli n'amugamba nti, olaba ekisiikirize ky'ensozi nga kifaanana ng'abantu. Gaali n'ayogera nti n'agamba nti, laba, waliwo abafuluma mu kkubo eriri wakati mu nsi, n'ekibiina ekimu kifuluma mu kkubo ery'omwera ogw'abafumu. Awo Zebbuli n'alyoka amugamba nti, akamwa ko kaakano kali ludda wa? Kubanga wayogera nti, Abimereki y'ani ffe okumuweereza? Bano si be bantu be wanyooma? Kaakano nkwegayiridde, fuluma olwane nabo. Gaali n'akulembera abasajja ab'omu Sekemu, n'afuluma n'alwana ne Abimereki. Abimereki n'amugoba n'adduka mu maaso ge, ne bagwa bangi nga bafumitiddwa okutuusa mu mulyango gwa wankaaki. Abimereki n'abeera mu Aluma. Zebbuli n'agoba mu Gaali ne baganda be baleme okubeera mu Sekemu. Awo olwatuuka enkya abantu ne bafuluma mu nnimiro ne babuulira Abimereki. Awo n'atwala abantu n'abaawulamu ebisinde 3 n'ateegera mu nnimiro. N'atunula era laba, abantu ne bafuluma mu kibuga, n'abagolokokerako n'abakuba. Abimereki n'ebisinde ebyali naye ne bafubutuka ne bayimirira mu mulyango gwa wankaaki w'ekibuga. Ebisinde 2 ne bafubutukira ku bonna abaali mu nnimiro ne babakuba. Abimereki n'azibya obudde ku lunaku olwo ng'alwana n'ekibuga. Ekibuga n'akikuba, n'atta abantu abaali omwo, n'amenyaamenya ekibuga n'akisiga omunnyo. Abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu bwe baawulira ekyo, ne bayingira mu kinnya eky'omu nnyumba ya Eruberisi. Ne babuulira Abimereki ng'abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu bakuŋŋaanye. Awo Abimereki n'alinnya ku lusozi Zalumoni, ye n'abantu bonna abaali naye. Abimereki n'addira embazzi mu ngalo ze, n'atema ettabi ku miti, n'alironda, n'aliteeka ku kibegabega kye. N'agamba abantu abaali naye nti, kye mulabye nga nze nkikoze, mwanguwe mukole nga bwe nkoze. Abantu bonna nabo bwe batyo ne batema buli muntu ettabi lye, ne bagoberera Abimereki, ne bagassa ku kinnya kiri, ne bookya ekinnya nago, n'okufa ne bafa abasajja bonna ab'omu kigo eky'e Sekemu nabo, abasajja n'abakazi nga 1,000. Awo Abimereki n'agenda e Sebezi, n'asiisira olusiisira ku Sebezi n'akimenya. Naye mu kibuga mwalimu ekigo eky'amaanyi, omwo mwe baddukira abasajja bonna n'abakazi ne bonna ab'ekibuga, ne beggalira, ne balinnya ku kasolya k'ekigo. Abimereki n'ajja eri ekigo n'alwana nakyo, n'asemberera oluggi lw'ekigo
okulwokya n'omuliro. N'omukazi omu n'akasuka olubengo ku mutwe gwa Abimereki n'amwasa omutwe. Awo n'ayanguwa okuyita omulenzi eyatwalanga ebyokulwanyisa bye n'amugamba nti, sowola ekitala kyo onzite, abantu balemenga okunjogerako nti omukazi ye yamutta. Omulenzi we n'amufumita n'afa. Abasajja ba Isirayiri bwe baalaba nga Abimereki afudde, ne baddayo buli muntu mu kifo kye. Katonda bwe yawalana bw'atyo obubi bwa Abimereki bwe yakola kitaawe, kubanga yatta baganda be 7. N'obubi bwonna obw'abasajja ab'omu Sekemu, Katonda n'abuwalana ku mitwe gyabwe, n'okukolima kwa Yosamu mutabani wa Yerubbaali ne kujja ku bo. Essula 10. Awo oluvannyuma lwa Abimereki ne wabaawo Toola mutabani wa Puwa mutabani wa Dodo omusajja wa Isakaali okulokola Isirayiri. N'abeera mu Samiri mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi. N'alamulira Isirayiri emyaka 23, n'afa ne bamuziika mu Samiri. Oluvannyuma lw'oyo ne wabaawo Yayiri Omugireyaadi. N'alamulira Isirayiri emyaka 22. Era yalina batabani be 3 abeebagalanga abaana b'endogoyi 3, nabo baalina ebibuga 3 bye bayita Kavosuyayiri okutuusa leero ebiri mu nsi ya Gireyaadi. Yayiri n'afa ne bamuziika mu Kamoni. Abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, ne baweereza Babaali ne Asutaloosi ne bakatonda ab'e Busuuli, ne bakatonda ab'e Sidoni, ne bakatonda aba Mowaabu, ne bakatonda ab'abaana ba Amoni, ne bakatonda ab'Abafirisuuti. Mukama ne bamuvaako ne batamuweereza. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri, n'abatunda mu mukono gw'Abafirisuuti ne mu mukono gw'abaana ba Amoni. Ne beeraliikiriza ne bajooga abaana ba Isirayiri omwaka ogwo. Baajoogera emyaka 18 abaana ba Isirayiri bonna abaali emitala wa Yoludaani mu nsi y'Abamoli eri mu Gireyaadi. Abaana ba Amoni ne basomoka Yoludaani okulwanyisa ne Yuda ne Benyamini n'ennyumba ya Efulayimu, n'okweraliikirira Isirayiri ne yeeraliikirira nnyo. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama nga boogera nti, twakusobya kubanga twava ku Katonda waffe ne tuweereza Babaali. Mukama n'agamba abaana ba Isirayiri nti, saabalokola eri Abamisiri n'eri Abamoli, eri abaana ba Amoni n'eri Abafirisuuti, era ne ba Sidoni n'Abamaleki n'Abamawoni baabajooga, ne munkaabira ne mbalokola mu mukono gwabwe. Naye mwanvaako ne muweereza bakatonda abalala, kyenva nnema okugenda okubalokola nate. Mugende mukaabire bakatonda be mwalonda, bo babalokolenga mu biro eby'okunakuwala kwammwe. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Mukama nti, twayonoona, tukole kyonna ky'onoolaba nga kirungi, kyokka tuwonye leero tukwegayiridde. Ne bajja mu bo bakatonda abajja ne baweereza Mukama. Omwoyo gwe ne gumuluma olw'ennaku za Isirayiri. Awo abaana ba Amoni ne balyoka bakuŋŋaana ne basiisira mu Gireyaadi. Abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaana ne basiisira mu Mizupa. Abantu abakulu ab'e Gireyaadi ne bagambagana nti, omusajja aluwa alisooka okulwanyisa abaana ba Amoni? Oyo yaliba omukulu w'abo bonna abatuula mu Gireyaadi. Essula 11. Era Yefusa Omugireyaadi yali musajja w'amaanyi muzira, era yali mwana w'omwenzi. Gireyaadi ye yazaala Yefusa. Omukazi ow'e Gireyaadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi. Abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagoba Yefusa, ne bamugamba nti, tolisika mu nnyumba ya kitaffe kubanga gw'oli mwana wa mukazi mulala. Awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be n'abeera mu nsi y'e Tobu. Abasajja abataliiko kye bagasa ne bakuŋŋaana eri Yefusa ne batabaalanga naye. Awo olwatuuka ekiseera bwe kyayitawo, abaana ba Amoni ne balwana ne Isirayiri. Awo olwatuuka abaana ba Amoni bwe baalwana ne Isirayiri, abakadde ab'e Gireyaadi ne bagenda okukima Yefusa okumuggya mu nsi y'e Tobu. Ne bagamba Yefusa nti, jjangu obeere omukulu waffe tulwane n'abaana ba Amoni. Yefusa n'agamba abakadde ab'e Gireyaadi nti, temwankyawa ne mungoba mu nnyumba ya kitange?
Kale ekibaleese gye ndi kaakano kiki nga muli mu nnaku? Abakadde ab'e Gireyaadi ne bagamba Yefusa nti, kyetuvudde tukukyukira nate kaakano ogende naffe olwane n'abaana ba Amoni, naawe oliba mukulu waffe afuga bonna abatuula mu Gireyaadi. Yefusa n'agamba abakadde ab'e Gireyaadi nti, bwe mulinkomyawo ewaffe okulwana n'abaana ba Amoni, Mukama n'abagabula mu maaso gange, ndiba mukulu wammwe? Abakadde ab'e Gireyaadi ne bagamba Yefusa nti, Mukama y'anaabanga omujulirwa wakati waffe. Mazima ng'ekigambo kye bwe kiriba bwe tulikola bwe tutyo. Awo Yefusa n'alyoka agenda n'abakadde ab'e Gireyaadi, abantu ne bamufuula omukulu waabwe abafuga. Yefusa n'ayogera ebigambo bye byonna mu maaso ga Mukama mu Mizupa. Awo Yefusa n'atuma ababaka eri kabaka w'abaana ba Amoni ng'ayogera nti, ggwe olina ki nange ekikuleese gye ndi okulwanyisa ensi yange? Kabaka w'abaana ba Amoni n'addamu ababaka ba Yefusa nti, kubanga Isirayiri yanziyako ensi yange bwe yayambuka okuva mu Misiri, okuva ku Alunooni okutuuka ku Yaboki ne ku Yoludaani. Kale kaakano zizze ensi ezo lwa mirembe. Yefusa n'atuma nate ababaka eri kabaka w'abaana ba Amoni, n'abagamba nti, Yefusa bw'ayogera bw'atyo nti, Isirayiri teyanyaga nsi ya Mowaabu, newaakubadde ensi y'abaana ba Amoni. Naye bwe baayambuka okuva mu Misiri, Isirayiri bwe yali ayita mu ddungu okutuuka ku Nnyanja Emyufu n'atuuka e Kadesi, Isirayiri n'alyoka atuma ababaka eri kabaka wa Edomu ng'ayogera nti, nkwegayirira kampite mu nsi yo. Naye kabaka wa Edomu n'atawulira, era n'atumira bw'atyo kabaka wa Mowaabu, naye n'atayagala. Isirayiri n'atuula mu Kadesi. Awo n'alyoka ayita mu ddungu ne yeetoolola ensi ya Edomu n'ensi ya Mowaabu, n'atuuka ku luuyi lw'ensi ya Mowaabu olw'ebuvanjuba. Ne basiisira emitala wa Alunooni, naye ne batatuuka mu nsalo ya Mowaabu, kubanga Alunooni gwali nsalo ya Mowaabu. Isirayiri n'atuma ababaka eri Sikoni kabaka w'Abamoli, kabaka w'e Kesuboni. Isirayiri n'amugamba nti, tukwegayirira katuyite mu nsi yo, ŋŋende mu kifo kyange. Naye Sikoni n'ateesiga Isirayiri okuyita mu nsalo ye. Naye Sikoni n'akuŋŋaanya abantu be bonna n'asiisira mu Yakazi n'alwana ne Isirayiri. Mukama Katonda wa Isirayiri n'agabula Sikoni n'abantu be bonna mu mukono gwa Isirayiri, ne babatta. Isirayiri n'alyoka alya ensi yonna ey'Abamoli be batuula mu nsi eyo. Ne balya ensalo yonna ey'Abamoli okuva ku Alunooni okutuuka ku Yaboki, era okuva mu ddungu okutuuka ku Yoludaani. Kale kaakano Mukama Katonda wa Isirayiri yagobamu Abamoli mu maaso g'abantu be Isirayiri, naawe wandibalidde? Tolirya nsi Katonda wo Kemosi gy'akuwa okulya? Naffe bwe tutyo bonna Mukama Katonda waffe be yagobamu mu maaso gaffe, eyo gye tulirya. Ne kaakano gw'osinga Balaki mutabani wa Zipoli kabaka wa Mowaabu n'akatono, yali awakanyeeko ne Isirayiri oba yali alwanyeeko nabo? Isirayiri bwe yali atuula mu Kesuboni n'ebyalo byakyo, ne mu Aloweri n'ebyalo byakyo, ne mu bibuga byonna ebiri ku mabbali ga Alunooni emyaka 300, ekyabalobera ki okubiddamu okubirya mu kiseera ekyo? Kale nze sikwonoonanga, naye ggwe onsobezza okulwana nange. Mukama omulamuzi alamule leero wakati w'abaana ba Isirayiri n'abaana ba Amoni. Naye kabaka w'abaana ba Amoni n'atawulira bigambo bya Yefusa bye yamutumira. Awo omwoyo gwa Mukama ne gulyoka gujja ku Yefusa, n'ayita mu Gireyaadi ne Manaase, n'ayita mu Mizupe eky'omu Gireyaadi, n'ava e Misupe eky'omu Gireyaadi, n'ayita n'agenda eri abaana ba Amoni. Yefusa ne yeeyama eri Mukama obweyamo n'agamba nti, obanga oligabulira ddala abaana ba Amoni mu mukono gwange, awo olulituuka ekintu kyonna ekirifuluma mu nzigi z'ennyumba yange okunsisinkana, bwe ndikomawo emirembe okuva eri abaana ba Amoni, kiriba kya Mukama, nange ndikiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Awo Yefusa n'ayita n'agenda eri abaana ba Amoni okulwana nabo. Mukama n'abagabula mu mukono gwe, n'abakuba okuva ku Aloweri okutuusa ng'ojja e Minnisi, bye bibuga 2,
n'okutuuka ku Aberukeramimu n'abatta bangi nnyo. Abaana ba Amoni bwe baajeemulwa bwe batyo mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Yefusa n'ajja e Mizupa eri ennyumba ye, era laba muwala we n'afuluma okumusisinkana ng'alina ebitaasa era nga bazina. Era yali omwana we omu, teyalina wabulenzi newaakubadde ow'obuwala wabula ye. Awo olwatuuka bwe yamulaba n'ayuzaayuza engoye ze n'ayogera nti, "Zinsanze, muwala wange, onnakuwazizza nnyo, naawe oli ku muwendo gw'abo abanneeraliikiriza, kubanga nayasama akamwa kange eri Mukama, so siyinza kuddirira." N'amugamba nti, "Kitange, wayasama akamwa ke eri Mukama, nkola ng'ekigambo bwe kyali ekyava mu kamwa ko, kubanga Mukama yakuwalanyizza eggwanga ku balabe bo, abaana ba Amoni." N'agamba kitaawe nti, "Ekigambo kino kinkolwe. Ndekere emyezi 2 ngende nserengete ku nsozi nkaabire obutamanya bwange musajja, nze ne bannange." N'agamba nti, "Genda." N'amusiibula amale emyezi 2. N'agenda ye ne banne, n'akaabira obutamanya bwe musajja, ne bumukaabisiza eyo ku nsozi. Awo olwatuuka emyezi 2 bwe gyaggwaako, n'akomawo eri kitaawe, n'amukola ng'obweyamo bwe bwali bwe yeeyama, era yali tannamanya musajja. Ne wabangawo empisa mu Isirayiri, abawala ba Isirayiri okugendanga buli mwaka okujjukira muwala wa Yefusa Omugireyaadi ennaku 4 buli mwaka. Essula ya 12. Abasajja ba Efulayimu ne bakuŋŋaana ne bayita okugenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono. Ne bagamba Yefusa nti, "Kiki ekyakusomosa okugenda okulwana n'abaana ba Amoni n'ototuyita ffe okugenda naawe? Tuli kwokera ennyumba y'omuliro." Yefusa n'abagamba nti, "Nze n'abantu bange twali tulwana nnyo n'abaana ba Amoni, awo bwe nabayita ne mutandokola mu mukono gwabwe. Awo bwe nalaba nga temundokodde, obulamu bwange ne mbuteeka mu ngalo zange, ne nsomoka okulwana n'abaana ba Amoni. Mukama n'abagabula mu mukono gwange. Kale, kiki ekibalinnyisa leero gye ndi okulwana nange?" Awo Yefusa n'alyoka akuŋŋaanya abasajja bonna ab'e Gireyaadi n'alwana ne Efulayimu. Abasajja ab'e Gireyaadi ne bakuba Efulayimu, kubanga baayogera nti, "Muli badduse ba Efulayimu mmwe ab'e Gireyaadi, wakati mu Efulayimu ne wakati mu Manaase." Ab'e Gireyaadi ne beekwata emisomoko gya Yoludaani okuteega aba Efulayimu. Awo olwatuuka, omuntu yenna ku badduse ba Efulayimu bwe yayogera nti, "Nsomoke," ab'e Gireyaadi ne bamugamba nti, "Oli mu Efulayimu?" Bwe yayogera nti, "Nedda," ne balyoka bamugamba nti, "Kale nno yogera Shiboleesi." N'ayogera nti, "Siboleesi," kubanga teyayinza kukiruŋŋamya kukituusa bulungi. Ne balyoka bamukwata ne bamuttira ku misomoko gya Yoludaani, ne bafa ku Efulayimu mu biro ebyo 442. Yefusa n'alamulira Isirayiri emyaka 6. Yefusa Omugireyaadi n'alyoka afa, ne bamuziika mu kibuga kimu ku by'omu Gireyaadi. Awo oluvannyuma lwe, Ibuzaani ow'e Besirekemu n'alamula Isirayiri, era yalina batabani be 3, era yasindika abawala be 3 okugenda mu nsi endala. N'ajja abawala 3 mu nsi endala n'abawasiza batabani be, n'alamulira Isirayiri emyaka 7. Ibuzaani n'afa, ne bamuziika mu Besirekemu. Awo oluvannyuma lwe, Eroni Omuzebbulooni n'alamula Isirayiri, n'alamulira Isirayiri emyaka 10. Eroni Omuzebbulooni n'afa, ne bamuziika mu Ayalooni mu nsi ya Zebbulooni. Awo oluvannyuma lwe, Abudoni mutabani wa Kireri Omupirasoni n'alamula Isirayiri, era yalina batabani 4 n'abazzukulu be 3, abeebagalanga ku baana b'endogoyi 7. N'alamulira Isirayiri emyaka 8. Abudoni mutabani wa Kireri Omupirasoni n'afa, ne bamuziika mu Pirasoni mu nsi ya Efulayimu, mu nsi ey'Abamaleki ey'ensozi. Essula 13. Awo abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabulira mu mukono gw'Abafirisuuti emyaka 4. Era waaliwo omusajja ow'e Zola ow'ekika ky'Abadaani erinnya lye Manowa, ne mukazi we yali mugumba n'atazaala.
Malayika wa Mukama n'alabikira omukazi n'amugamba nti, laba nno oli mugumba so tozaala, naye oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi. Kale nno weekuume nkwegayiridde oleme okunywanga ku mwenge newaakubadde ekitamiiza, so tolyanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu, kubanga laba oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi. So akamwano tekayitanga ku mutwe gwe, kubanga omwana aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto, era y'alitanula okulokola Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti. Awo omukazi n'alyoka ajja n'abuulira bba ng'ayogera nti, omusajja wa Katonda azze gye ndi, n'amaaso ge gabadde ng'amaaso ga malayika oyo owa Katonda, ag'entiisa ennyingi, so simubuuziza gy'avudde, so n'atambuulira linnya lye. Naye n'aŋŋamba nti, laba oliba olubuto era olizaala omwana wabulenzi. Ne kaakano tonywanga ku mwenge newaakubadde ekitamiiza, so tolyanga ku kintu ekitali kirongoofu, kubanga omwana aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto okutuusa ku lunaku olw'okufa kwe. Awo Manowa n'alyoka yeegayirira Mukama n'ayogera nti, ayi Mukama, nkwegayirira, omusajja wa Katonda gwe watuma ajje gye tuli olwokubiri atuyigirize bwe tulikola omwana agenda okuzaalibwa. Katonda n'awulira eddoboozi lya Manowa. Malayika wa Katonda n'ajjira omukazi olwokubiri bwe yali atudde mu nnimiro, naye Manowa bba teyali naye. Omukazi n'ayanguwa n'adduka n'abuulira bba n'amugamba nti, laba omusajja ndabikidde eyanjijira olulala. Manowa n'agolokoka n'agoberera mukazi we, n'ajja eri omusajja n'amugamba nti, gwe oli omusajja yayogera n'omukazi? N'agamba nti, nze wuuno. Manowa n'agamba nti, kale nno ebigambo byo bituukirire, omwana alifaanana atya, n'omulimu gwe guliba ki? Malayika wa Mukama n'agamba Manowa nti, byonna bye nabuulira omukazi abyekuumenga. Talyanga ku kintu ekiva ku muzabbibu, so tanywanga mwenge newaakubadde ekitamiiza, so talyanga kintu kyonna ekitali kirongoofu, byonna bye namulagira abikwatenga. Manowa n'agamba malayika wa Mukama nti, nkwegayirira tukulwiseewo tukuteekereteekere omwana gw'embuzi. Malayika wa Mukama n'agamba Manowa nti, newaakubadde ng'onondwisaawo sijja kulya ku mmere yo, era bw'oyagala okuteekateeka ekiweebwayo ekyokebwa kikugwanira okukiwa Mukama, kubanga Manowa yali tamanyi nga ye malayika wa Mukama. Manowa n'agamba malayika wa Mukama nti, erinnya lyo gwani? Ebigambo byo bwe birituukirira tulyoke tukuwa ekitiibwa. Malayika wa Mukama n'amugamba nti, obuuliza ki erinnya lyange, kubanga lya kitalo? Awo Manowa n'addira omwana gw'embuzi wamu n'ekiweebwayo eky'obutta n'akiweerayo ku jjinja eri Mukama, ne malayika n'akola eby'ekitalo, Manowa ne mukazi we nga bamutunuulira. Kubanga olwatuuka omuliro bwe gwava ku kyoto ne gulinnya mu ggulu, malayika wa Mukama n'ayambukira mu muliro ogw'oku kyoto. Manowa ne mukazi we nga bamutunuulira ne bavunnama amaaso gaabwe. Naye malayika wa Mukama n'atalabikira nate Manowa newaakubadde mukazi we. Awo Manowa n'alyoka amanya nga ye malayika wa Mukama. Manowa n'agamba mukazi we nti, tetuuleme kufa kubanga tulabye Katonda. Naye mukazi we n'amugamba nti, obanga Mukama abadde ayagala okututta, teyandikkiriza ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta eri omukono gwaffe, so teyanditulaze ebigambo ebyo byonna, so teyanditubuulidde mu biro bino ebigambo ebiri bwe bityo. Omukazi n'azaala omwana wabulenzi n'amutuuma erinnya Samusooni. Omwana n'akula. Essula ey'e14. Samusooni n'aserengeta e Timuna n'alaba mu Timuna omukazi ow'oku bawala ab'Abafirisuuti. N'ayambuka okuvaayo n'abuulira kitaawe ne nnyina n'abagamba nti, nalaba mu Timuna omukazi ow'oku bawala ab'Abafirisuuti, kale nno mumpasize oyo. Awo kitaawe ne nnyina ne balyoka bamugamba nti, tewali mukazi n'omu mu bawala b'abaganda bo, newaakubadde mu bantu bange bonna naawe kyova ogenda okuwasa omukazi ku Bafirisuuti abatali bakomole? Samusooni n'agamba kitaawe nti, mpasize oyo kubanga musiima nnyo. Naye kitaawe ne nnyina baali tebamanyi nga kyava eri Mukama, kubanga yali anoonya ensonga ku Bafirisuuti. Era mu biro ebyo Abafirisuuti baali bafuga Isirayiri. Awo Samusooni n'alyoka aserengeta e Timuna ne kitaawe ne nnyina ne batuuka mu nsuku z'emizabbibu ez'e Timuna. Era laba,
empologoma envubuka n'emuwulugumirako. Omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi, n'agitaagulataagula nga bwe yanditaagudde omwana gw'embuzi, so nga talina kintu mu ngalo ze. Naye n'atabuulira kitaawe newaakubadde nnyina ky'akoze. N'aserengeta n'anyumya n'omukazi, Samusooni n'amusiima nnyo. Ebbanga bwe lyayitawo n'addayo okumutwala, n'akyama okulaba omulambo gw'empologoma, era laba enjuki nga ziri mu mulambo gw'empologoma n'omubisi gw'enjuki. N'agutwala n'engalo ze n'agenda ng'ali atambula. N'ajjira kitaawe ne nnyina n'abawaako ne balya, naye n'atababuulira ng'omubisi aguggye mu mulambo gw'empologoma. Kitaawe n'aserengeta eri omukazi, Samusooni n'afumbayo embaga, kubanga bwe baayisanga okukola bwe batyo. Awo olwatuuka bwe baamulaba ne baleeta bannaabwe 3 okubeera naye. Samusooni n'abagamba nti, kaakano kambakokkolere ekikkokko. Bwe muliyinza okukinzivuunula ennaku 7 ez'embaga nga tezinnaggwaawo, ne mukitegeera, ne ndyoka mbawo ebyambalo ebya bafuta 3 n'emiteeko gy'engoye 3. Naye bwe muliremwa okukimbuulira, mmwe ne mulyoka mumpa ebyambalo ebya bafuta 3 n'emiteeko gy'engoye 3. Ne bamugamba nti, kokkola ekikokko kyo tukiwulire. N'abagamba nti, mu muli mwavaamu emmere, ne mu w'amaanyi mwavaamu obuwoomerevu. Ennaku 3 ne ziyitawo ne balemwa okuvvuunula ekikokko. Awo olwatuuka ku lunaku olw'omusanvu ne bagamba mukazi wa Samusooni nti, senda balo atuvvuunule ekikokko, tuleme okukwokya omuliro gwe n'ennyumba ya kitaawo. Mwatuyita okutwavuwaza, si bwe kiri? Mukazi wa Samusooni n'akaaba amaziga mu maaso ge, n'agamba nti, onkyawa bukyayi, so tonjagala. Wakokkolera ekikokko abaana b'abantu bange, n'otokimbuulirako nze. N'amugamba nti, laba, sikibuuliranga kitange newaakubadde mmange, gwe nnaakibuulirako. N'akaabira amaziga mu maaso ge ennaku 7, embaga ng'ekyaliwo. Awo olwatuuka ku lunaku olw'omusanvu n'amubuulira, kubanga yamutayirira nnyo. N'abuulira abaana b'abantu be ekikokko kye yakokkola. Abasajja ab'omu kibuga ne bamugamba ku lunaku olw'omusanvu, enjuba nga tennagwa, nti, ekisinga omubisi gw'enjuki obuwoomerevu kiki? Era ekisinga empologoma amaanyi kiki? N'agamba nti, singa temwalimya nte yange, temwandivvuunudde kikokko kyange. Awo omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi, n'aserengeta e Asukolooni n'abattamu abasajja 3, n'anyaga omunyago gwabwe, n'abawa emiteeko gy'engoye, abo abavvuunula ekikokko. Obusungu bwe ne bubuubuuka, n'ayambuka eri ennyumba ya kitaawe. Naye mukazi wa Samusooni, Essula 15. Naye olwatuuka ebbanga bwe lyayitawo nga bakungula eŋŋaano, Samusooni n'akyalira mukazi we ng'alina omwana gw'embuzi, n'ayogera nti, naayingira eri mukazi wange mu nju. Naye kitaawe n'atamuganya kuyingira. Kitaawe n'agamba nti, mazima mbadde ndowooza nga wamukyayira ddala, kyenava muwa munno, muganda we omuto tamusinga bulungi? Nkwegayiridde mutwale mu kifo kye. Samusooni n'abagamba nti, omulundi guno ndiba nga siriiko musango eri Abafirisuuti bwe ndibakolera akabi. Samusooni n'agenda n'akwata ebibe 300, n'addira ebitaawuliro, n'abikwataganya emikira, n'ateeka ekitaawuliro wakati w'emikira kinneebirye. Awo bwe yamala okukola ez'ebitawuliro, n'abita okugenda mu ŋŋano eri mu nnimiro ey'Abafirisuuti, n'ayokya ebinywa era n'eŋŋano eri mu nnimiro, era n'ensuku z'emizeyituuni. Awo Abafirisuuti ne balyoka boogera nti, akoze bw'atyo y'ani? Ne boogera nti, Samusooni mukoddomi w'Omutimuna, kubanga yatwala mukazi we n'amuwa munne. Abafirisuuti ne bayambuka ne bookya omukazi ne kitaawe mu muliro. Samusooni n'abagamba nti, bwe mukola bwe mutyo, sirirema kubawalanako ggwanga ne ndyoka ndekera awo. N'abatira ddala nnyo nnyini bangi nnyo, n'aserengeta n'atuula mu lwatika olw'omu jjinja lya Etamu. Awo Abafirisuuti ne bayambuka ne basiisira mu Yuda, ne bayanjaala mu Leki. Abasajja ba Yuda ne boogera nti, kiki ekibayambusizza okulwana naffe? Ne boogera nti, twambuse okusiba Samusooni okumukola nga bwe yatukola ffe.
Awo abasajja 3,000 Abayuda ne balyoka baserengeta eri olwatika olw'omu jjinja lya Etamu. Ne bagamba Samusooni nti, "Tomanyi ng'Abafirisuuti batufuga? Kale kino kiki kye watukola?" N'abagamba nti, "Bo nga bwe bankola, nange bwe nabakola." Ne bamugamba nti, "Tuserengese okukusiba tukugabule mu mukono gw'Abafirisuuti." Samusooni n'abagamba nti, "Mundayirire obutangwako mmwe bennyini." Ne boogera naye nga bagamba nti, "Nedda, naye tunaakusibira ddala ne tukugabula mu mukono gwabwe. Naye mazima tetuukutte." Ne bamusibya emiguwa 2 emiggya ne bamulinnyisa okuva mu jjinja. Bwe yatuuka e Leeki, Abafirisuuti ne boogera waggulu bwe baasisinkana naye. Omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi, n'emiguwa egyali ku mikono gye ne gifuuka ng'obugoogwa obwokeddwa omuliro. Ebyali bimusibye ne biva ku mikono gye. N'alaba oluba lw'endogoyi olubisi, n'agolla omukono gwe n'aluddira, n'alussa abasajja 10,000. Samusooni n'ayogera nti, "Oluba lw'endogoyi entuumo n'entuumo, oluba lw'endogoyi lwenzisizza abasajja 10,000." Awo olwatuuka bwe yamala okwogera n'asuula oluba okuva mu ngalo ze. Ekifo ekyo ne kiyitibwa Lamasuleki. Ennyonta n'emuluma nnyo n'akaabira Mukama, n'ayogera nti, "Otuwadde okulokoka kuno okunene n'omukono gw'omuddu wo, ne kaakano ennyonta enenzita n'engwa mu mukono gw'abatali bakomole." Naye Katonda n'ayasa ekinnya ekiri mu Leeki, amazzi ne gavaamu. Awo bwe yamala okunywa, omwoyo gwe ne gumuddamu, n'alamuka. Kyerwava lutuumibwa erinnya Enkakkole oluli mu Leeki okutuusa leero. N'alamulira Isirayiri emyaka 20 mu nnaku z'Abafirisuuti. Essula 16. Samusooni n'agenda e Gaaza, n'alabayo omukazi omwenzi, n'ayingira gy'ali. Ne babuulira ab'e Gaaza nti, "Samusooni atuuse wano." Ne bamuzingiza ne bamuteegera mu mulyango gw'ekibuga okukeesa obudde. Ne basirika ekiro kyonna nga boogera nti, "Obudde bukye tulyoke tumutte." Samusooni ne yeebaka okutuusa ettumbi, n'agolokka mu ttumbi, n'akwata enzigi z'omuzigo gw'ekibuga n'emifuubeeto gyombi, n'abisimbulira ddala byonna, era n'ekisiba n'abiteeka ku kibegabega kye, n'abitwala ku ntikko y'olusozi oluli mu maaso g'e Kebbulooni. Awo olwatuuka oluvannyuma n'ayagala omukazi mu kiwonvu Soleki erinnya lye Derira. Abakungu b'Abafirisuuti ne bayambuka gy'ali ne bamugamba nti, "Musendesende olabe amaanyi ge amangi mwe gasibuka, era kwe tulisinziira okumusobola tumusibe tumujeeze. Naffe tulikuwa buli muntu ku ffe ebitundu ebya ffeeza 1,000 mu 1,000. Derira n'agamba Samusooni nti, "Nkwegayiridde mbuulira amaanyi ge amangi mwe gasibuka, era ekiyinza okukusiba okukujeeza." Samusooni n'amugamba nti, "Bwe balinsibya enkolokole embisi 7 ezitakaze, ne ndyoka nfuuka omunafu, ne mba ng'omusajja omulala." Awo abakungu b'Abafirisuuti ne bamuleetera enkolokole embisi 7 ezitakaze, n'amusibya ezo. Era omukazi yalina abateezi abaabeera mu nju ey'omunda. N'amugamba nti, "Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni." N'akutula enkolokolo ng'omuguwa gw'obugoogwa bwe gukutuka nga gutuuse ku muliro. Awo amaanyi ge ne gatategeerekeka. Derira n'agamba Samusooni nti, "Laba, onduulidde era onnimbye. Kaakano nkwegayiridde mbuulire ekiyinza okukusiba." N'amugamba nti, "Bwe balinsibya obusibya emiguwa emiggya egitakozesebwanga ku mirimu, ne ndyoka nfuuka omunafu, ne mba ng'omusajja omulala." Awo Derira n'addira emiguwa emiggya n'amusibya egyo, n'amugamba nti, "Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni." Era abateezi baali bali mu nju ey'omunda. N'agikutula ku mikono gye ng'ewuzi. Derira n'agamba Samusooni nti, "Okutuusa kaakano onduulira era onnimba bulimbi, mbuulire ekiyinza okukusiba." N'amugamba nti, "Bw'onooluka emivumbo egy'oku mutwe gwange 7 n'engoye ezirukibwa." N'azisibira ddala n'olubambo, n'amugamba nti, "Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni." N'azuukuka mu tulo twe, n'akwakula olubambo lw'omuti ogulukirwako n'engoye ezirukibwa. N'amugamba nti, "Oyinza otya okwogera nti nkwagala, omutima gwo nga teguli nange? Waakanduulira emirundi gino 3,
so tonnambuulira amaanyi ge amangi mwe gasibuka. Awo olwatuuka bwe yamutayiriranga buli lunaku n'ebigambo bye n'amwegayiriranga, obulamu bwe ne bwagala okufa ennaku. N'amubuulira byonna ebyali mu mutima gwe, n'amugamba nti akamwano tekayitanga ku mutwe gwange, kubanga ndi muwonge eri Katonda okuva mu lubuto lwa mmange. Bwe ndiba nga mmwereddwa, amaanyi gange ne galyoka ganvaako, ne nfuuka munafu, ne mba ng'omusajja omulala yenna. Derira bwe yalaba ng'amubuulidde byonna ebibadde mu mutima gwe, n'atuma n'ayita abakungu b'Abafirisuuti ng'ayogera nti, mwambuke omulundi guno gwokka, kubanga mbuulidde byonna ebibadde mu mutima gwe. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne balyoka bayambuka gy'ali nga baleeta effeeza mu ngalo zaabwe. N'amwebasa ku maviivi ge, n'ayita omusajja n'amwa emivumbo egy'oku mutwe gwe 7, n'atanula okumujeeza. Amaanyi ge ne gamuvaako. N'ayogera nti, Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni. N'azuukuka mu tulo twe n'ayogera nti, n'afuluma ng'obwedda ne neekunkumula. Naye yali tamanyi nga Mukama amulese. Awo Abafirisuuti ne bamukwata, ne baggyamu amaaso ge, ne bamuserengesa e Gaaza, ne bamusibya enjegere z'ebikomo, n'aseeranga mu nnyumba ey'ekkomera. Naye enviiri ez'oku mutwe gwe ne zitanula okumera bwe yamala okumwebwa. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne bakuŋŋaana okuwaayo ssaddaaka ennene eri Dagoni katonda waabwe n'okusanyuka, kubanga baayogera nti Katonda waffe agabudde Samusooni omulabe waffe mu mukono gwaffe. Awo abantu bwe baamulaba ne batendereza Katonda waabwe, kubanga baayogera nti Katonda waffe agabudde omulabe waffe mu mukono gwaffe, era omuzikiriza w'ensi y'ewaffe eyatuttako abangi. Awo olwatuuka emitima gyabwe bwe gyali gisanyuse, ne boogera nti muyite Samusooni atunyumizeeko. Ne bayita Samusooni okumuggya mu nnyumba ey'ekkomera. N'abanyumizaako ng'ali mu maaso gaabwe, ne bamuteeka wakati w'empagi. Samusooni n'agamba omulenzi eyali amukutte ku mukono nti, ndeka okuwammanta empagi eziwanirira enju, nzeesigameko. Era enju yali ejjudde abasajja n'abakazi, era abakungu b'Abafirisuuti baali bali awo bonna, ne waggulu ku nju kwaliko abasajja n'abakazi nga 3,000 abaali batunuulira Samusooni ng'abanyumizaako. Awo Samusooni n'akaabira Mukama n'ayogera nti, Ayi Mukama Katonda, njijukira, nkwegayirira, ompa amaanyi, nkwegayirira omulundi guno gwokka, Ayi Katonda, mpala n'eggwanga mangwago ku Bafirisuuti olw'amaaso gange gombi. Samusooni n'akwata empagi zombi eza wakati ezaawanirira enju, n'azeesigamako, omukono gwe ogwa ddyo nga guli ku emu n'ogwa kkono nga guli ku ndala. Samusooni n'ayogera nti, nfiire wamu n'Abafirisuuti. N'akutama n'amaanyi ge gonna, enju n'egwa ku bakungu ne ku bantu bonna abaali omwo. Bwe batyo abaafa be yattira mu kufa kwe baali bangi okusinga be yattanga mulamu. Awo baganda be n'ennyumba yonna eya kitaawe ne baserengeta ne bamutwala, ne bamwambusa ne bamuziika wakati w'e Zola ne Esutawoli mu kifo eky'okuziikangamu ekya Manowa kitaawe. Era yalamulira Isirayiri emyaka 2. Essula y'e17. Awo waaliwo omusajja ow'omu nsi ya Efulayimu ey'ensozi erinnya lye Mikka. N'agamba nnyina nti ebitundu ebya ffeeza 1,100 ebyakuggyibwako, ebyakukolimya ekikolimo n'okwogera n'okyogera mu matu gange, laba effeeza eri nange nze nagitwala. Nnyina n'ayogera nti omwana wange aweebwe omukisa Mukama. N'azza ebitundu 2 ebya ffeeza 1,100 eri nnyina. Nnyina n'ayogera nti mazima njawula ffeeza eno eri Mukama okuva mu mukono gwange olw'omwana wange, okukola ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse. Kale kaakano n'agizza eri ggwe. Awo bwe yazza ebintu eri nnyina, nnyina n'atwala ebitundu ebya ffeeza 200 n'abiwa omukozi asaanuusa. Oyo n'abikoza ekifaananyi ekyole n'ekifaananyi ekisaanuuse, ne kibeera mu nnyumba ya Mikka. Era omusajja oyo Mikka yalina ennyumba y'abakatonda, n'atunga ekkanzu ne batteraafi, n'ayawula omu ku batabani be, oyo n'afuuka kabona we. Mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri,
buli muntu yakolanga ekyabanga mu maaso ge ye ekirungi. Era waaliwo omuvubuka eyava mu Besirekemu Yuda ow'ekika kya Yuda, Omuleevi, n'abeera eyo. Omusajja oyo n'ava mu kibuga mu Besirekemu Yuda okubeera gy'anaayinza okulaba ekifo, n'atuuka mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi eri ennyumba ya Mikka ng'atambula. Mikka n'amugamba nti, "Ova wa?" N'amugamba nti, "Nze Muleevi ow'e Besirekemu Yuda, era ngenda okubeera gye nnaayinza okulaba ekifo." Mikka n'amugamba nti, "Beera nange, obeere gye ndi kitange era kabona, nange naakuwanga ebitundu ebya ffeeza 10 buli mwaka, n'ebyokwambala omuteeko gumu, n'ebyokulya." Awo Omuleevi n'ayingira. Omuleevi n'akkiriza okubeera n'omusajja oyo. Omulenzi oyo n'abeera gy'ali ng'omu ku batabani be. Mikka n'ayawula Omuleevi. Omulenzi oyo n'afuuka kabona we, n'abeera mu nnyumba ya Mikka. Mikka n'alyoka ayogera nti, "Kaakano mmanyi nga Mukama anankolanga bulungi, kubanga nina Omuleevi okuba kabona wange." Essula y'e18. Mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, ne mu nnaku ezo ekika ky'Abadaani beenoonyeza obusika obw'okutuulamu, kubanga okutuusa ku lunaku olwo obusika bwabwe baali nga tebannabuweebwa mu bika bya Isirayiri. Awo abaana ba Ddaani ne batuma ab'omu kika kyabwe abasajja 5 ku muwendo gwabwe gwonna, abasajja abazira okuva mu Zola ne mu Esutawoli, okuketta ensi n'okugikebera. Ne babagamba nti, "Mugende mukebere ensi." Ne batuuka mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi eri ennyumba ya Mikka, ne basula omwo. Bwe baali bali eyo mu nnyumba ya Mikka, ne bategeera eddoboozi ly'omuvubuka Omuleevi, ne bakyama okugenda eyo. Ne bamugamba nti, "Ani yakuleeta wano? Era okola ki mu kifo kino? Era kiki ky'olina wano?" N'abagamba nti, "Bw'atyo ne bw'atyo Mikka bwe yankola n'ampeera, nange ne nfuuka kabona we." Ne bamugamba nti, "Tukwegayirira, buuza Katonda atulagule, tumanye obanga olugendo lwaffe lwe tugenda luliba n'omukisa." Kabona n'abagamba nti, "Mugende mirembe, olugendo lwammwe lwe mugenda luli mu maaso ga Mukama." Awo abasajja abo 5 ne balyoka beegendera, ne batuuka e Layisi, ne balaba abantu abali omwo nga batuula mirembe, ng'engeri ey'Abasidoni bw'eri, nga basirise, nga balina emirembe, kubanga tewaali muntu mu nsi nannyini buyinza eyandiyinzizza okubaswaza mu kigambo kyonna, era baabali wala Abasidoni, so tebassanga kimu na muntu yenna. Ne batuuka eri baganda baabwe e Zola ne Esutawoli. Baganda baabwe ne babagamba nti, "Mwogera mutya?" Ne boogera nti, "Mugolokoke twambuke okulwana nabo, kubanga tumaze okulaba ensi, era laba nnungi nnyo, nammwe musirise, temugayaala kugenda n'okuyingira okulya ensi. Bwe muligenda mulisanga abantu abatamanyiridde, era ensi ngazi, kubanga Katonda agibawadde mu mukono gwammwe, ekifo ekitabulwamu kintu ekiri mu nsi." Ne wavaayo okugenda ab'omu kika ky'Abadaani abaava mu Zola ne mu Esutawoli, abasajja 600 abeesiba ebyokulwanyisa. Ne bambuka ne basiisira mu Kiriyasuyalimu mu Yuda, kyebaava bayita ekifo ekyo Makaneddaani okutuusa leero. Laba kiri nnyuma w'e Kiriyasuyalimu. Ne bavaayo ne batuuka mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi, ne bajja ne batuuka ku nnyumba ya Mikka. Awo abasajja 5 abaagenda okuketta ensi ey'e Layisi ne baddamu ne bagamba baganda baabwe nti, "Mumanyi nga mu nnyumba zino mulimu ekkanzu, ne bateraafi, n'ekifaananyi ekyole, n'ekifaananyi ekisaanuuse. Kale nno mulowooze ekibagwanira okukola." Ne bakyamira eyo ne bajja ne batuuka ku nnyumba y'omuvubuka Omuleevi, ye nnyumba ya Mikka, ne bamubuuza bw'ali. N'abasajja bali 100 abeesiba ebyokulwanyisa ab'oku baana ba Ddaani baali bayimiridde ku mulyango gwa wankaaki. N'abasajja 5 abaagenda okuketta ensi ne bambuka ne bayingira omwo, ne batwala ekifaananyi ekyole, n'ekkanzu, ne bateraafi, n'ekifaananyi ekisaanuuse, ne kabona yali ayimiridde ku mulyango gwa wankaaki wamu n'abasajja bali 600 abeesiba ebyokulwanyisa. Awo abo bwe baayingira mu nnyumba ya Mikka ne baggyamu ekifaananyi ekyole n'ekkanzu, ne bateraafi, n'ekifaananyi ekisaanuuse, kabona n'abagamba nti, "Mukola ki?" Ne bamugamba nti, "Sirika, engalo zo ziteeke ku kamwako, ogende naffe, obeere gye tuli kitaffe era kabona.
Kisinga obulungi gwe okubeera kabona eri ennyumba y'omuntu omu oba okuba kabona eri ekika n'ennyumba mu Isirayiri. Omutima gwa kabona ne gusanyuka, n'atwala ekkanzu ne bateraafi n'ekifaananyi ekyole n'agenda wakati mu bantu. Awo ne bakyuka ne beegendera, ne bakulembeza abaana abato n'ensolo n'ebintu. Bwe baali balese ennyuma walako ennyumba ya Mikka, abasajja abaali mu nnyumba eziriraanye ennyumba ya Mikka ne bakuŋŋaana ne batuuka ku baana ba Ddaani. Ne bakoowoola abaana ba Ddaani. Ne bakyusa amaaso gaabwe ne bagamba Mikka nti, "Obadde otya okujja n'ekibiina ekyenkanidde wano?" N'ayogera nti, "Munziyeeko bakatonda bange be nakola ne kabona ne mwegendera, nange nnina kinate. Kale mumbuuza mutya nti obadde otya?" Abaana ba Ddaani ne bamugamba nti, "Eddoboozi lyo lireme okuwulirwa mu ffe, abasajja ab'obusungu baleme okubagwako, naawe n'ofa n'ab'omu nnyumba yo." Abaana ba Ddaani ne beetambulira. Awo Mikka bwe yalaba nga bamuyinza amaanyi, n'akyuka n'addayo mu nnyumba ye. Ne batwala ebyo Mikka bye yali akoze ne kabona gwe yalina, ne batuuka e Layisi eri abantu abaali basirise abatamanyiridde, ne babatta n'obwogi bw'ekitala, ekibuga ne bakyokya omuliro. So tewaabaawo mulokozi, kubanga kyali wala w'e Sidoni. So tebassanga kimu na muntu yenna, era kyali mu kiwonvu ekiriraanye Besulekobu. Ne bazimba ekibuga ne batuula omwo. Ne batuuma ekibuga erinnya lyakyo Ddaani, ng'erinnya lya Ddaani jjajjaabwe bwe lyali eyazaalirwa Isirayiri, naye erinnya ly'ekibuga lyali Layisi olubereberye. Awo abaana ba Ddaani ne beesimbira ekifaananyi kiri ekyole, ne Yonasaani mutabani wa Gerusomu mutabani wa Musa, ye ne batabani be baali bakabona eri ekika ky'Abadaani okutuusa ku lunaku ensi lwe yanyagirwako. Awo ne beesimbira ekifaananyi kya Mikka ekyole kye yakola ennaku zonna ennyumba ya Katonda ng'ekyali mu Siiro. Essula y'e19. Awo olwatuuka mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, ne wabaawo Omuleevi eyatuula emitala w'ensi ya Efulayimu ey'ensozi, eyajja omuzaana mu Besirekemu Yuda n'amuwasa. Omuzaana we n'amusobyako ng'ayenda, n'amunobako n'agenda mu nnyumba ya kitaawe mu Besirekemu Yuda, n'amalayo ebbanga lya myezi 4. Bba n'agolokoka n'amugoberera okumubuulira ebyekisa, okumukomyawo ng'alina omuddu we n'endogoyi 2. N'amuyingiza mu nnyumba ya kitaawe. Awo kitaawe w'omuwala bwe yamulaba, n'asanyuka okuzisinkana naye. Mukodomi we kitaawe w'omuwala n'amulwisa, n'amalayo naye ennaku 3. Bwe batyo ne balya ne banywa ne basula eyo. Awo olwatuuka ku lunaku olwokuna ne bagolokoka enkya mu makya, naye n'agolokoka okugenda. Kitaawe w'omuwala n'agamba mukodomi we nti, "Sanyusa omutima gwo n'akamere mulyoke mugende." Awo ne batuula ne balya ne banywa bombi wamu. Kitaawe w'omuwala n'agamba omusajja nti, "Nkwegayiridde, kkiriza osulewo, omutima gwo gusanyuke." Omusajja n'agolokoka okugenda, naye mukoddomi we n'amwegayirira, n'asulayo nate. N'agolokoka enkya mu makya ku lunaku olwokutaano okugenda. Kitaawe w'omuwala n'ayogera nti, "Sanyusa omutima gwo, nkwegayiridde, mubeere wano okutuusa obudde lwe bunaawungeera." Ne balya bombi. Omusajja bwe yagolokoka okugenda, ye n'omuzaana we n'omuddu we, mukoddomi we kitaawe w'omuwala n'amugamba nti, "Laba kaakano obudde bunaatera okuwungeera. Mbeegayiridde musule, laba obudde bugenda buziba. Beera wano, omutima gwo gusanyuke, enkya mukeere okutambula oddeyo eka." Naye omusajja n'atakkiriza kusulayo, naye n'agolokoka n'atambula. N'atuuka emitala w'e Yebusi, ye Yerusaalemi, era ng'alina endogoyi 2 eziriko amatandiiko, era n'omuzaana we ng'ali naye. Bwe baali bali kumpi ne Yebusi, obudde bwali buyitiridde nnyo. Omuddu n'agamba mukama we nti, "Jjangu nkwegayiridde tukyame, tuyingire mu kibuga kino eky'Abayebusi tusule omwo." Mukama we n'amugamba nti, "Tetuukyame kuyingira mu kibuga kya munnaggwanga atali w'abaana ba Isirayiri, naye tunaasomoka okugenda e Gibeya." N'agamba omuddu we nti, "Jjangu tusemberere ekimu ku bibuga ebyo, era tunaasula mu Gibeya oba mu Laama." Awo bwe baatambula ne bagenda, obudde ne bubazibirira nga bali kumpi ne Gibeya ekya Benyamini. Ne bakyamira eyo okuyingira okusula mu Gibeya.
n'ayingira n'atuula mu luguudo lw'ekibuga kubanga tewali muntu abayingiza mu nnyumba y'okubasuza. Awo laba omukadde n'ajja ng'ava mu mirimu gye mu nnimiro akawungeezi, era omusajja oyo yali wansi ya Efulayimu ey'ensozi, yali atuula mu Gibeya, naye abasajja ab'ekifo baali ba Benyamini. N'ayimusa amaaso ge n'alaba omuyise oli mu luguudo lw'ekibuga. Omukadde n'ayogera nti, "Ogenda wa era ova wa?" N'amugamba nti, "Tuva mu Besirekemu Yuda nga tugenda emitala w'ensi ya Efulayimu ey'ensozi. Gye nava ne ŋŋenda e Besirekemu Yuda, ne kaakano ŋŋenda mu nnyumba ya Mukama, so tewali muntu annyingiza mu nnyumba ye. Naye waliwo ebisasiro era n'ebyokulya eby'endogoyi zaffe, era waliwo emmere yange n'omwenge n'ebyomuzaana wo n'ebyomuvubuka ali awamu n'abaddu bo. Tetuliiko kye twetaaga." Omukadde n'ayogera nti, "Emirembe gibe gy'oli, naye byonna bye weetaaga bibeere ku nze, kyokka temusula mu luguudo." Awo n'amuyingiza mu nnyumba ye, n'endogoyi n'aziwa ebyokulya, ne banaaba ebigere byabwe, ne balya ne banywa. Awo bwe baali nga beesanyusa emitima, laba abasajja ab'omu kibuga, abaana ba Beriyaali, ne bazingiza ennyumba enjuuyi zonna nga bakoona ku luggi, ne boogera ne nannyini nnyumba, omukadde oli, nga bagamba nti, "Fulumya omusajja oyo ayingidde mu nnyumba yo, tulyoke tumumanye." Omusajja nannyini nnyumba n'abafulumira n'abagamba nti, "Nedda baganda bange, mbeegayirira, temukola bubi obwenkanidde wano, kubanga omusajja ono ayingidde mu nnyumba yange, temukola kya busirusiru kino. Laba muwala wange wuuno atamanyanga musajja n'omuzaana we, abo be nnaafulumya kaakano, nammwe mubatoowaze mubakole nga bwe munaalaba nga kirungi, naye omusajja ono temumukola kya busirusiru kyonna ekiriŋŋanga ekyo." Naye abasajja ne bagaana okumuwulira. Awo omusajja n'akwata omuzaana we n'amufulumya gye bali, ne bamumanya ne bamwonoona okukeesa obudde. Awo emmambya bwe yasala ne bamuta. Awo omukazi n'ajja obudde nga bukya, n'agwa ku luggi lw'ennyumba ey'omusajja omwali mukama we okutuusa obudde bwe bwakya. Awo mukama we n'agolokoka enkya n'aggulawo enzigi z'ennyumba, n'afuluma okwegendera. Era laba, omukazi omuzaana we yali agudde ku luggi lw'ennyumba, engalo ze nga ziri ku mulyango. N'amugamba nti, "Goloka tugende," naye nga tewali addamu. N'alyoka amutwalira ku ndogoyi, omusajja n'agolokoka n'agenda mu kifo kye. Awo bwe yatuuka mu nnyumba ye, n'addira akambe, n'akwata omuzaana we, n'amusalamu ng'amagumba ge bwe gali, ebitundu 12, n'amuweereza okubunya ensalo zonna eza Isirayiri. Awo olwatuuka, bonna abaalaba ekyo ne boogera nti, "Ekikolwa ekiriŋŋanga kino tekikolebwanga, so tekirabwanga okuva ku lunaku abaana ba Isirayiri lwe baayambukirako okuva mu nsi y'e Misiri okutuusa leero. Mukirowooze, mukiteese, mwogere." Essuula eya 2. Awo abaana ba Isirayiri bonna ne balyoka bafuluma, ekibiina ne kikuŋŋaana ng'omuntu omu, okuva ku Ddaani okutuuka ku Beeruseba, wamu n'ensi y'e Gireyaadi eri Mukama e Mizupa. Abakungu b'abantu bonna ab'ebika byonna ebya Isirayiri ne beeraga mu kuŋŋaaniro ly'abantu ba Katonda, abasajja abatambula n'ebigere abaasobolanga ebitala obusiriivu 4. Era abaana ba Benyamini baali bawulidde ng'abaana ba Isirayiri bayambuse e Mizupa. Abaana ba Isirayiri ne boogera nti, "Tubuulire, obubi buno bwakolebwa butya?" Awo Omuleevi baw'omukazi gwe batta n'addamu n'ayogera nti, "Natuuka e Gibeya ekya Benyamini nze n'omuzaana wange okusulayo." Abasajja ab'e Gibeya ne bangolokokerako ne bazingiza ennyumba enjuuyi zonna mwe nnali ekiro, nze baali baagala okunzita, n'omuzaana wange baamukwata era yafa. Ne ntwala omuzaana wange ne musalaasala ebitundu ne muweereza okubunya ensi yonna ey'obusika bwa Isirayiri, kubanga baakola eky'obukaba era eky'obusirusiru mu Isirayiri. Mulabe, mwe abaana ba Isirayiri mwenna, muleete amagezi gammwe muteese." Abantu bonna ne bagolokoka ng'omuntu omu nga boogera nti, "Tewali muntu mu ffe aligenda mu weema ye, so tewali mu ffe alikyamu okuyingira mu nnyumba ye. Naye kaakano ekigambo kye tulikola e Gibeya kye kino, tulyambuka okulwana nakyo nga tukubye akalulu. Era tulijja abasajja 10 ku buli kyasa okubunya ebika byonna ebya Isirayiri,
era 100 ku buli 100 era 100 ku buli 100 okusakira abantu emmere bwe balituuka e Gibeya ekya Benyamini balyoke bakole ng'obusirusiru bwonna bwe buli bwe baakolera mu Isirayiri. Awo abasajja bonna aba Isirayiri ne bakuŋŋaanira ku kibuga nga beegasse ng'omuntu omu. Awo ebika bya Isirayiri ne batuma abantu okubunya ekika kyonna ekya Benyamini nga boogera nti, bubi ki obwo obwakolebwa mu mmwe? Kale kaakano muweeyo abasajja abaana aba Beriyali abaali mu Gibeya tulyoke tubatte tuggyemu obubi mu Isirayiri. Naye Benyamini n'agaana okuwulira eddoboozi lya baganda baabwe abaana ba Isirayiri. Awo abaana ba Benyamini ne bava mu bibuga ne bakuŋŋaanira e Gibeya okugenda okutabaala abaana ba Isirayiri. Abaana ba Benyamini ne bababala ku lunaku olwo abaava mu bibuga abasajja abaasowolanga ebitala 226, obutassaako abo abaatula mu Gibeya be baabala abasajja abalonde 700. Mu bantu bano bonna mwalimu abasajja abalonde abakkono 700, buli omu yayinza okuvuumuulira amayinja oluviiri n'atasubwa. Abasajja ba Isirayiri obutassaako Benyamini baababala abasajja abaasowolanga ebitala obusiriivu 4, abo bonna nga bazira. Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka ne bayambuka e Beseri ne babuuza Katonda abalagule, ne bagamba nti, ani alisooka okutwambukira okulwana n'abaana ba Benyamini? Mukama n'ayogera nti, Yuda y'alisooka. Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka enkya ne basiisira ku Gibeya. Abasajja ba Isirayiri ne bafuluma okulwana ne Benyamini. Abasajja ba Isirayiri ne basimba ennyiriri okulwanira nabo e Gibeya. Awo abaana ba Benyamini ne bava mu Gibeya ne bamegga wansi ne bazikiriza ku lunaku olwo abasajja 2,200 ku Bayisirayiri. Awo abasajja ba Isirayiri ne beegumya emyoyo ne basimba ennyiriri nate mu kifo mwe baali bazisimbidde ku lunaku olw'olubereberye. Era abaana ba Isirayiri ne balinnya ne bakaabira amaziga mu maaso ga Mukama okutuusa akawungeezi. Ne babuuza Mukama nga boogera nti, naasembera nate okulwana n'abaana ba Benyamini muganda wange? Mukama n'ayogera nti, yambuka okulwana naye. Awo abaana ba Isirayiri ne basembera okulwana n'abaana ba Benyamini ku lunaku olwokubiri. Benyamini n'ava mu Gibeya ku lunaku olwokubiri okulwana nabo. Ne bamegga wansi ne bazikiriza nate abasajja 180 ku Isirayiri. Abo bonna baasowolanga ebitala. Awo abaana ba Isirayiri bonna n'abantu bonna ne balyoka balinnya ne batuuka e Beseri. Ne bakaaba amaziga ne batuula eyo mu maaso ga Mukama ne basiiba ku lunaku olwo okutuusa akawungeezi. Ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Mukama. Abaana ba Isirayiri ne babuuza Mukama kubanga essanduuko ey'endagaano ya Katonda yaliyo mu nnaku ezo. Ne Finekaasi mutabani wa Eriyazaali mutabani wa Alooni yayimiriranga mu maaso gaayo mu nnaku ezo nga boogera nti, naafuluma nate omulundi ogwokusatu okulwana n'abaana ba Benyamini muganda wange, nanti ki n'alekeraawo. Mukama n'ayogera nti, yambuka kubanga enkya naamugabula mu mukono gwo. Awo Isirayiri n'assaawo abateezi okuteega Gibeya enjuuyi zonna. Awo abaana ba Isirayiri ne bambuka okulwana n'abaana ba Benyamini ku lunaku olwokusatu. Ne basimba ennyiriri zaabwe nga boolekera Gibeya ng'olulala. Abaana ba Benyamini ne bafuluma okulwana n'abantu, ne basendebwasendebwa okuva mu kibuga, ne batanula okukuba n'okutta ku bantu ng'olulala mu nguudo. Olumu lwe lwambuka e Beseri, n'olulala e Gibeya, ne mu nnimiro, abasajja ba Isirayiri nga 3. Abaana ba Benyamini ne boogera nti, bameggeddwa mu maaso gaffe ng'olubereberye. Naye abaana ba Isirayiri ne boogera nti, tudduke tubasendesende okuva mu kibuga bagende mu nguudo. Abasajja ba Isirayiri bonna ne bagolokoka ne bava mu kifo kyabwe, ne basimba ennyiriri zaabwe mu Baalutamali. N'abateezi ba Isirayiri ne bafubutuka okuva mu kifo kyabwe okuva mu Maalegeba. Ne wayita okulwana ne Gibeya abasajja abaalondebwa mu Isirayiri yenna 10 ne balwana nnyo, naye baali tebamanyi ng'akabi kabali kumpi. Mukama n'akuba Benyamini mu maaso ga Isirayiri,
Abaana ba Isirayiri ku lunaku olwo ne bazikiriza ku Benyamini abasajja 12,510. Abo bonna baasobolanga ebitala. Awo abaana ba Benyamini ne balaba nga bakubiddwa, kubanga abasajja ba Isirayiri baasegulira Benyamini, kubanga baali beesize abateezi be baali bateezezza e Gibeya. Awo abateezi ne banguwa ne bafubutuka ku Gibeya. Abateezi ne basembera enjuuyi zonna ne batta ekibuga kyonna n'obwogi bw'ekitala. Era akabonero abasajja ba Isirayiri n'abateezi ke baali balagaanye ke kano, bo okunyoosa ekiro ekinene eky'omukka okuva mu kibuga. Abasajja ba Isirayiri ne bakyuka mu lutalo, ne Benyamini n'atanula okukuba n'okutta ku basajja ba Isirayiri abasajja nga 3, kubanga baayogera nti mazima bamegeddwa mu maaso gaffe nga mu lutabaalo olw'olubereberye. Naye ekire bwe kyasooka okunyooka okuva mu kibuga ng'empagi y'omukka, Ababenyamini ne batunula ennyuma, era laba ekibuga kyonna nga kinyooka okutuusa mu ggulu. Awo abasajja ba Isirayiri ne bakyuka, abasajja ba Benyamini ne bawuniikirira, kubanga baalaba ng'akabi kabatuuseeko. Awo ne bakuba amabega mu maaso g'abasajja ba Isirayiri okugenda mu kkubo eridda mu ddungu, naye olutalo ne lubagoberera kumpi. Nabo abaava mu bibuga ne babazikiriza wakati mu byo. Ne bazingiza Ababenyamini enjuuyi zonna, ne babayigganya, ne babalinnyirira mu bisulo byabwe okutuusa emitala w'e Gibeya ku luuyi lw'ebuvanjuba. Ne wagwa ku Benyamini abasajja 180, abo bonna basajja bazira. Ne bakyuka ne badduka mu kkubo ly'eddungu okutuuka ku jjinja lya Limoni. Ne bafuuza abaali badduuse mu nguudo abasajja 50,000, ne babayigganya okutuuka e Gidomu, ne babattako abasajja 20,000. Bwe batyo bonna abaagwa ku lunaku olwo ku Benyamini baali abasajja 20,050 abaasobolanga ebitala. Abo bonna basajja bazira. Naye abasajja 600 ne bakyuka ne baddukira mu kkubo ly'eddungu, ne batuuka ku jjinja lya Limoni, ne babeera mu jjinja lya Limoni okumalayo emyezi 4. Abasajja ba Isirayiri ne bakyuka nate okulwana n'abaana ba Benyamini, ne babatta n'obwogi bw'ekitala ekibuga kyonna, era n'ente ne byonna bye baasanga, era n'ebibuga byonna bye baasanga ne babyokya. Essula 21. Era abasajja ba Isirayiri baali balayidde mu Mizupa nga boogera nti tewabanga kufa alimuwa Benyamini omuwala we okumuwasa. Abantu ne bajja e Beseri ne batuula eyo okutuusa akawungeezi mu maaso ga Katonda, ne bayimusa amaloboozi gaabwe ne bakaaba nnyo amaziga. Ne boogera nti, Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, kiki ekireese kino mu Isirayiri? Leero ekika ekimu okubula mu Isirayiri. Awo olwatuuka enkya abantu ne bagolokoka mu makya, ne bazimba eyo ekyoto, ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe. Abaana ba Isirayiri ne boogera nti, aluwa mu bika byonna ebya Isirayiri atayambuka eri ekkuŋŋaaniro eri Mukama? Kubanga baali balayidde ekirayiro ekikulu ku oyo atayambuka eri Mukama e Mizupa nga boogera nti talirema kuttibwa. Abaana ba Isirayiri ne bejjusa olwa Benyamini muganda waabwe, ne boogera nti waliwo ekika kimu leero ekyazikirizibwa mu Isirayiri. Tulibalabira tutya abakazi abo abasigaddewo, kubanga twalayira Mukama obutabawanga ku bawala abafu okubawasa. Ne boogera nti kika ki ku bika bya Isirayiri ekitayambuka eri Mukama e Mizupa? Era laba mu Yabesugireyaadi temwava muntu okugenda mu lusiisira eri ekkuŋŋaaniro, kubanga abantu bwe baabalibwa, laba nga tewaliwo kwabo abaatuula mu Yabesugireyaadi. Ekibiina ne kitumayo abasajja 10,000 ku abo abasinga obuzira, ne babalagira nga boogera nti mugende mutte n'obwogi bw'ekitala abatuula mu Yabesugireyaadi, wamu n'abakazi n'abaana abato. Na kino kye kigambo kye munaakola: munaazikiririza ddala buli musajja na buli mukazi eyali asuze n'omusajja. Ne balaba mu bo abaatuula mu Yabesugireyaadi abawala abato 4 abatamanyanga musajja okusula naye, ne babaleeta mu lusiisira Siiro ekiri mu nsi ya Kanani. Awo ekibiina kyonna ne batuma ne boogera n'abaana ba Benyamini abaali mu jjinja lya Limoni, ne babalangira emirembe. Awo Benyamini n'akomawo mu biro ebyo, ne babawa abakazi be baali bawonyezza okubatta ku bakazi ab'e Yabesugireyaadi, era naye ne batabamala bwe batyo.
abantu ne bejjusa olwa Benyamini, kubanga Mukama yali awagudde ekituli mu bika bya Isirayiri. Awo abakadde b'ekibiina ne boogera nti, tulyabira tutya abakazi abo abasigaddewo, kubanga abakazi bazikirizibbwa mu Benyamini. Ne boogera nti kigwana okubaawo obusika eri abo abaawona ku Benyamini, ekika kireme okusangulibwa mu Isirayiri. Naye tetuyinza kubawa ku bawala baffe okubawasa, kubanga abaana ba Isirayiri baali balayidde nga boogera nti, akolimirwe oyo awa Benyamini omukazi okuwasa. Ne boogera nti, laba waliwo embaga ya Mukama buli mwaka mu Siiro, ekiri ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'e Beseri, ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'oluguudo oluva e Beseri olwambuka e Sekemu, ne ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'e Lebona. Awo ne balagira abaana ba Benyamini nga boogera nti, mugende muteegere mu nsuku z'emizabbibu, mutunule, era laba abawala ab'e Siiro bwe balifuluma okuzina mu mizannyo gyaffe, ne mulyoka muva mu nsuku, mukwate buli muntu mukazi we ku bawala ab'e Siiro, mugende mu nsi ya Benyamini. Awo olulituuka bakitaabwe oba baganda baabwe bwe balijja okutuwoleza, ne tubagamba nti mubatuwe lwa kisa, kubanga tetwabanyagira buli muntu mukazi we mu ntalo, so temwababawa. Kaakano mwandizizza omusango. Awo abaana ba Benyamini ne bakola bwe batyo, ne beenyagira abakazi kwabo abaazina ng'omuwendo gwabwe bwe gwali abo be baanyaga. Ne baddayo mu busika bwabwe, ne bazimba ebibuga, ne batuula omwo. Awo abaana ba Isirayiri ne bavaayo mu biro ebyo, buli muntu eri ekika kye n'eri ennyumba ye, ne bavaayo ne bagenda buli muntu mu busika bwe. Mu nnaku ezo nga tewali kabaka mu Isirayiri, buli muntu yakolanga ekyabanga mu maaso ge ye ekirungi.